Gavumenti ya Mwami Museveni abantu bebati oba yeetaaga ayisindika abantu abalala kalabba lwaki abo tebasindika kalabba mwana n'omufiiriza future ye yonna. Sisuubira ng'omuzadde ewaka eyaliwo abyo omusomesa nti omwana wange waliwo omulenzi amutawaanya ku ssomero ng'ate omusomesa yennyini yatawaanya omwana we. Tukyasinze okuviirako abaana baffe okwonooneka. Kikumi ku kikumi fo tukyasinzirako okuviirako abaana baffe okwonooneka. N'abazadde bennyini beefeeko tosobola kusindika mwana n'otagenda ku viddi. Abaana bonna balabe bazadde babagize gwe buli kimu kisa musomesa tolina budde oli mu kukola kwokka. Manyi tugenda kunenya baseruvutto. Naye nga naffe kennyini abazadde tulina okwenenyezaamu. Omwana omukutta otya, oyogedde naye otya, omubuulidde ku bibi ebiri mu kwegatta. Bantu bangi nnyo balina abaana baabwe nga bakozesanga butego okubafunirako ki. Singa poliisi yatulaze conversation gyebadde eva wakati wa Ssenfuma ne Ssenga. Tuleme okunoonya kyavuddewa kabadde ki omusomesa okwana omulizi kiba kibi. Sakozi ng'omwana wo okera kumakya n'omuweerayo ssente. Omuzadde omugumu obanga yasobodde okukwata essimu n'alikodinga ebintu ebyo ku mwana gw'oweerayo ssente era mugumu nnyo. N'atatulayo akatambi wano nga bamwambaza empingo n'atatulayo akatambi nga bali mu kumukuba. Abazadde bangi bassa ssente mu baana baabwe abasomesa betulowooza nti be bandi bayambye ate batuusa gye babatuusa ate babateeka mu bintu birala. Abazadde basindika abaana ku ssomero n'agamba nze nina musomesa gwe neesiga buli kimu gwe nkola ki. Waliwo omwana akuyitako ng'asoma naye nga yunifoomu gy'alimu ekoma waggulu w'amaviivi naye tajambalira mukuba jambala avaawa waka. Tena baddiirwa awo kubanga Ssenga lwaki okwata essimu n'otandika okwogera nange ebigambo ebiwanvu ebisinga ku ki. Kubanga nkakasa nti omwana oyo omuntu talina amagezi gasobola kusitula kujja wuwo ogende mu maka gaabwe. Ennaku eri ku muzadde mu kuweerera mu kutwala school fees okulaba ng'omwana asoma bw'obanga gy'omusindika okusoma ate bw'omusindikira ye wali abasomesa abatalinamu nsa bagenda okumwonoona. Ensonga ezo muzikwate ddala bulungi abantu abalina emize bwe gityo bagende nga bayiga bafune ekyokuyiga. Tulekerawo okuweeresa abaana. Ozadde omwana obeera Kampala omwana alikyotera. Bw'oba tosobola kuzaala abaana nga balabirira bireke ebyokuzaala. Beera ng'omusomesa oyo otambula ne protector nga bwe yadde alina omwenda. Otegeera ozadde omwana wo tomanyi bw'asula tomanyi bw'ayambala. Nti ssaawa zino ne bwakyusa essomero bana bajagamba ho bambi oyo ayagala abasomesa. Tubalamusizzaako mwenna mwangalira okubeera nga mutufuna bulungi. Nze Sakozi Farouk era nga ffe tuweewaayo okubaweereza Emboozi Mukati. Ye ne Emboozi Mukati nga ndi wano ne ba boys to men. Nga bulijjo nambeemu mpozi omukulu Roger Mukasa owe Texas. Kutumiddeko nnyo timu Texas nze ambasada wammwe era twafunye chairman omupya. Era kakati Mwami Fred Magembe kutumiddeko nnyo. Mumanyi mawa. Omukulu w'essawa we Nijaze nkutumiddeko nnyo. Dubai. Egypt. Texas wendi nnyo ate navaayo ddi. Abantu be Canada, Ruth Canada n'abalala mwenna mbatumiddeko nnyo. Abantu be London Madamu Joy nkutumiddeko nnyo. Madamu Sophie tumidde abantu be London at large mwenna mbatumiddeko nnyo. Abantu be Germany mbatumiddeko nnyo mutubeereramu nnyo bannange. Teta ali wuddawa Canada teta nkutumiddeko nnyo we Canada eyo. Sakozi bitusi bali waka. Bangabe wategese bitusi. Nabategese ku Valentine ekigungu. Ku Valentine ekigungu naye Sakozi John nabaddeko embaale eyo. John nabaddeko emba walake wano. Lake wano. Naye Sakozi ngeno ndowooza yange omuganda awasa omuganda. Omuganda awasa omuganda. N'omusiraamu awasa omusiraamu. Omukatuliki awasa omukatuliki. Anti byegabye ebituufu. Sakozi nja kusooka okulisayo bonna ababadde ku mukolo Honorable Geoffrey Lutaaya, David Lutalo, Kabakko, Lecho Namiro, wagamba ina ne concert ku Tavani Wood zinge naku z'omwezi 4 era bano bamukoledde n'akalanga awo. N'abalala bonna naye
twatuuse ku mukolo omwana yakoze omukolo sakozi gwadde mulungi alimbya amataka ayimba naye nga bizinesi efu atunda amataka naye twatuuse ku mukolo nekoya kitonsa yabaddeyo ne vaira nakitende kati wano we bayingirira ndowooza mu ngeri y'okubawoowa awaadde okulya n'okukomba essowaani omusajja yazze n'agamba ono nga si musiraamu tatwala mwana wange lake n'abagamba twajja wano omulundi ogwasooka ne tuteesa ku nsonga eyo ne mbagamba ekiba nga kyakusiraamuka embaga tugireke kati waliwo omusajja abeera kalenda awe nyali neerabidde iga yaani oli ali abeera e Japan avuga nuwa afumba omuwanvu omunene Medi yali abakwasa Medi n'abagamba ndi musajja musiraamu basajja mmwe twajja wano n'omwana oyo ne mbagamba tuli basiraamu n'abasiraamu ono mukatuliki si wanzikiriza yange omwana ngali open n'abagamba oyumvanga muwala wammwe takyuka embaga tugireke nenzikanye nammwe nenkola emitendera gyonna nga mbadde ngamba wandiikira ababaluwa n'ebbaluwa eyasembyeyo taata nga kasanze nakubidde essimu nenkunnyonnyola sakozi omusajja yasituse mu nnyumba n'agamba mutwale ebintu byammwe si byagala mutwale ebintu byammwe si byagala lake mukatuliki omuwala musiraamu omuwala amuyinamu abaana baba babiri musajja n'amugamba ffe ne waffe mbagisu tuyina ennono zaffe ze tugendamu ezawukana ku z'Abaganda Medi n'abagamba ze ensonga ze nasooka okubuuzaako wano nga tuvudde ku byeddiini ne muzindaga omusajja n'amugamba wali oyogeddeko nange n'amugamba zonna meeting zetwatuula essatu walinga luddawa n'agala linga sinza kujja kutuula kugasakoze ebintu yadde biwanvu nnyo wali yatuulanga n'abaani ono lake bonna baalingawo niye abasiraamu baluge mbosimanyi abasiraamu simanyi be bakabalaza simanyi be baani kyokka ono nno si yazaala n'omuwala ataata w'omuwala yafa we nawulidde kakati oloba akavuyo kali eno mu nnyumba basenge emmere baganya okugirya kati mu byonna ebyo sibiinaako mutawaana muzeeyi oba yadde mutuufu yadde mukyamu naye ekyasinza ate okummalamu amaanyi kwe kusaba miliyoni 2.5 omukolo gugende mu maaso naye nga mu ntandikwa amaze obudde essaawa z'abantu nga 3 ali mu nnyumba agamba ekintu kimu oba ono takyuka tatwala muwala wange paka Medi lwe yazzaawo abannyonnyola bayise ssentebe w'ekyalo bayise simanyi nalabye MP ono bannanga neerabidde naye azisonga aziyingiddemu era nja kwebaza nnyo omukulu lwe wa paka lasiti bannange omusajja oyo Katonda agira amwongerayo obuwanvu ng'emiliyoni 2.5 mbu ye fayini omukolo ogenda mu maaso naye omusajja kyesimanyi kubanga yagambye ono waba takyuka kubeera musiraamu tubawoowe tatwala mwana wange ate gambye essaawa nga 3 nga tumazaawo n'asaba miliyoni 2.5 busimanyi eno obuwanga bwaffe yayogedde ebintu byonna nga tebikwatagana yenswa kiruŋŋambye nti omuntu omuganda awasa omuganda n'omusiraamu so naye nga n'abantu b'e Kakuuto ku Mande Honorable Geoffrey yagenda kubeera awo era Spice Diana ogenda kuteekeddwa okubeera kino kikkakatako Honorable Geoffrey agenda Kakuuto ayagalayo abaana abayimbi 10 ate gambe ayagalayo abaana abayimbi 10 ate agenda kubakozesa ki ng'olada New Eagles Geoffrey mulimi ayagala kuleeta gundi agambye akoyo okuleetanga talent ng'azijja mu bibuga ebirala nga taleeta beewaabwe kati agenda kuleeta ab'e Kakuuto ayagalayo abalenzi 10 n'abawala 10 ayagalayo ba Spice Diana 5 kuba Spice Diana niyo mu Kakuuto ayagalayo na Geoffrey yabameka so kati Kakuuto ku ssaawa 4 bagiyita Smingadi neerabidde mukaawo Honorable Geoffrey abayita mujje mukeere mubeerewo
yakutumiddeko naibo Jeffrey Lutayo mutumiddeko mwagala nnyo bambi naye akwagala ntayina mutawaana akwagala imami ayiri ku mukoti yabaddeko niye ngamba kuliseyo mwena abagenze ku mukolo mukama kono yabaze kubata firimu nga yabadde y'amaanyi namere yalwa munyanyi wa namere yalwa yoli gwe twayogerako wano nga bamugize bamuwadde engagement ring anti era simumanyi bamuwa engagement ring ne tumwogerako wano kakati emikolo yagigize muyimbi muki yali presenter muwala wa minister naye kati minister ki Sempija bamulanga ki Sempija naye kati yendoza yono gwe nalabye nga omulenzo yono gwe nalabye nga alina akalinza kamukutte mu kiwato kambadde galubindi kabadde kalenzo wa musajja mulenzi myaka nga 18 mwana wa myaka 18 wawa wasemba n'ekifaananyi nakirabye anti nze wedderika asobola okuwasa musaizi ejo anti kankubu lindako amagena maaso si yono oyo myaka 18 kati ono omwana yenkanankana ono ŋŋambye alinga so sikuwadde kituufu kati gwoli mugga siyo bwebo mwana era kyoka abenkanankana ono mwana muto yakula bukozi bulungi olanda okumukwata amukutta amutya omwana alina mu kasente nga yenkula nga mukulu onalabika ali lubuto ndowooza ani ali lubuto tolabanga ono yata naye babanga basiimaganye basimagana nze sibalinaako mutawaana naye lwakuba nti mukama waabawaayo emyaka aga ono newaleta ekifaananyi kye eky'emyaka gino ne bakikwasa ono agenda kudduka simanyi babadde bamaze okukola makeup badde bamaze wano badde bamaze ono akuze kino kyekifaananyi kibakubanga muli wali ku gundi ku mukolo muzeeyi asinga ono obukulu muzeeyi Masembe asinga ono obukulu omuvuko mali emyaka emeka ali myaka ayinza okuba nga ali myaka nga 25 ate omuwala omubalire emeka tayingira mukono eseeta awo tali museeta emyaka 5 gimanyi ngamba tali museeta awo alinga 35 ani ono tabanga ayingira seeta alinga 35 namere omanyi lwaki ngamba bwentyo twalina we twayogera ntuga nti ali ku fulo yakuna nasanga wali omuntu nga yasoma naye nangamba nti nasoma naye ali myaka 33 32 kakati omanyi lwakuba nti ffe mu mbeera yonna ffe abasajja kyetaaga n'owasa omukazi nga gw'omusingako obukulu manyi abakazi bano bakula mangu kati kyemugamba amusinga nze ndaba omukazi asingako alayika mukulu yatugenda okufa amaaso kubanga ayambala galubindi ezo kwezi zaba olugezigezi ezo ezabasoma ennyo omuvubuka looya malala misoke ntumira abantu bange saabaddeyo ali mwane munu era muja mwane munu nze jala kubajuga nga 23 tugenda kubeera ku climax ne Afrigo Band temwerabira ffenna tubeerewo mulimu ogwakutwala nga asaaga naye temukowa kulogwa omulimu gwaki ogwa climax nengukuta no gwana waswa kwezinga mu jackies nenjukulekera nesaneza climax n'ogitwala naye mwine oba mwagala ojerabidde nkujjukiza wama mutu tugabire musatu tubeerewo ogirina nade kusindikira akatambi kabali abaana ba Egypt bebakwata encha neggulu oba tekazinga singa toyina ddata sinnakalabako ebyaddala wama 23 then enkanjikuwe wano girete gimu 23 genda kukola ki 23 tugenda kubeera ku climax January Afrigo Band lugenda kuba lukuba live band bagenda kubeera by sawa 2 buli muntu alina okuba nga atudde tugikuba endongo tugivunanamye paka ku macha bulungi nnyo era tubeerewo ffenna omukulu lwe wa paka last ku climax ekitegeera jackies bulwa kusatu jackies oba ne bino ebintu ebyokumatu baziyita silent disco ate olwokutaano ebeera pool party niyeze dayasintesa bwenti gwe muzeeyi Masembe yibula kakanzu lwaki ate sakozi mpuliriza bulungi dayasi wa Lugembe muzeeyi Masembe yibula kakanzu ne Martini
mutandika okuwa abantu abakulu ebitiibwa temugenda mu jakizi nga mwambadde ebinu mutomera basezaala bammwe lwaki mwambala bakanda kati sezaala wammwe singa mwambala ge mazima mwambala amakanzu kubanga ekikosa ekyo kyekimu oba oliawo omuzeeyi ng'akuyitako ali mu kimu magulu ki ogenda okola ng'ayisinayo ne sezaala wo atugatta wuno bakunonye nno wandikubidde nammere ani gwe mukwano gwe nammere gwe mukwano gwe naye nammere omumanyiye nammere mumanyi nammere dasi abadde ateranga okwogera naye mukolo simanyi bulungi ogwabadde elo nammere oli otya mukwano ono bamuyita Sakozi Farouk tuli wano mu Emboozi Mukati ogamba otya Farouk gwe kyekiri simanyi oli live tuli wano tuli live era mbadde nkubuuza ku musajja waffe omupya kyekiriwo ate omupya ate mbadde naani omukati naye nabeere addaye ali atya ona ngamba omupya ate omukadde abadde nze ono era gwe mbadde mmanyi newe twali kubukedde okitegeera ali atya wallahi kano ka conversation nze togenda kundekira awo sebo owaye omwami tulina omulwanako mu kamera omwami ali atya omwami ali bulungi ategeka mbaga mbaga byaddala ategeka mbaga okwanjula kuba kwa saidi yaffe embaga eba ya saidi ye anti byonna tuyambagana bahaters babadde basala omugambo simanyi biki talida kumalaku biki nti talida kumalaku naki bwakana kato biki kakati ze neewuunya osanga abasajja abakulu kubayita omwana omuto akeera mu mirimu omwana omuto akeera mu mirimu aba n'omulimu ng'alina gy'akeera neyekolera emirimu gy'olweggulo n'agenda n'agula ebintu n'addayo nabyewuwe okitegeera oyo taba muto oyo aba muto abamu omulimu mu gavumenti balalu bagiwa mito akola na mu gavumenti wali okozeko mu kampani eri parastate okolako mu New Vision omanyi nti ne age matters mukulu omulimu mu kintu kyonna ekiri mu gavumenti bwe kiri ne education abifunye ali mu P2 kitegeeza omwana wa ddala emikolo nammere n'otampita ku mikolo nze owuwo ng'ayagala yajja tumwaniriza tomuzeeyi yalina abantu kasanvu ewaka mu luggi wajja ne bakugoba ekitegeeza embaga omusajja era yagikoze nammere nti ekitegeeza nti n'emikolo omusajja yateekamu emikolo gikolebwa famire mwakikwata bubi ebyo ebyomusajja okukola emikolo bikolebwa abantu nga famire bambi emikwano temulina kiddako tokubye nnyo abantu nga famire ye erina network kati nze okimanyi nti amerida mu Greater Masaka bwe kiri abantu abadde baleeta contribution bambi n'abawansi n'omugamba nedda mukadde bireke nti nedda omwana waffe bakutwala wakiri nange kampeeyo ettooke omukolo ogwaffe gukoleddwa network kuba muzeeyi agirina nange ina n'omwami agi emikwano tugirina ayina bawakmeti nina abange muzeeyi ayina ababi simanyi be abalala z'omikolo gye mmanyi gyewaffe gyonna n'egyabaganda bange manyi gikolebwa network ya muntu era lungi twazikola abantu be ne baleeta tuwisha abantu bankubiranga essimu ng'oli ava mu America nagamba Destiny kwagala nnyo mbaweereza kino kyambaga so it is a joint effort eyiye eyange eyamuzeeyi eyabatwagaliza ey'abantu bonna kati simanyi bw'ogikwata n'ogituuma nammere muntu omu gyosayid papa kati baheeto baba bubaka ki asirina bubaka bwabwe nze nina musajja wange anjagala mwagala gwe gy'owogganira nze nga ndi mu buliri twebisse olweggulo ne tusaba Katonda tusaba babiri
netwe nga lwaki tetuusabe Katonda lwaki tetuumwebaza okitegeera bwe kiri nga tusobola okulumya abantu obukadde butaano emitwe ne baddawo nga gibalumira ku ffe abantu mwabalumiza emitwe mukwano gwa yangayo yagenze mu Google bakumpi the most touched person is Namere's husband. Era Museveni kafuge mmwe. Muwaka Uganda is bleeding. Nga Namere egawe ba trend okusinga summit bili eziri international. Okitegeera. Opportunity ziri munyonyo ba president bakyadde ba ministers ba speaker b'ensendera ba prime ministers ba tycoons bambire b'ensendera ba kirumira bambu b'ensi zonna ezitwetuludde bali eri munyonyo. Teri afaayo yadde bagoberere yadde amanyo banzijayo opportunity eki bali ku Namere ne Amusa Kennedy wano naye tuli mu reedi so kati kuba baŋŋambye mbu olina lubuto kakati asula n'omulangira alina kuzzaako Namere weeyagadde nze ndi wa myaka 33 nsula na mulangira babadde nno bakutadde ku fulo ya 5 tewali buzibu kubanga muzeeyi wange tomumanyi mumanyi muzeeyi mumanyi omuwa myaka ng'emeka muzeeyi ayinza kubeera ndowooza mu 5 kakati ate nga ne gwazadde wa 5 tekiso kati muzeeyi omumanyisa kozi mubadde mumutaza kubukedde nga kyaliwa mwabuuza ku buli omu gwe nawe mupimire kuba abadde wano mbyemizanyo nga muli bavubuka bato ebbanga lyonna era ne kumpi ne muzeeyi abakulidde mu ngalo kutulumwa nnyo mutwe gwe pimapimira ku myaka gye ojja kukkakana ng'obazeebazeemu nti Namere kyatubalira kyekituufu oba nedda naye obakubye ejjooka bali abawala abaali bakulwanyisa obajjukidde munnaye nabeerabira nga weerabira mangu Namere webamanyira navaawo Namere katukuleke ebbaayi beera bulungi omwami mutulabire so bano eyoyo Namere ndowooza ekintu akitambuliza ddala mbalamusiza mwenna abalabi b'Emboozi Mukati Namere mumuwulidde nensooka okwebaza abantu bonna abawulidde omulanga gwa principal ne mubanga mwasobodde okulaga obutali mumativu mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe ababadde mu mbaga mukuliko eyo abatasobodde kubanga mulaba nti tunyigirizibwa naye nga abali mu Mboozi Mukati tubaagala nnyo sakozi nsooka okwebaza okuba nti wasobola oteekawo emboozi eno mukati bantu bagira banalabyeko omwami yabadde ntinde eyo yaŋŋambye abeerako nnyo waliwo Fred ali awo Namugongo promoter naye abeerako nnyo mwami Mutaawe New Jersey abeerako bonna n'omuyimbi Munnamityana asinga okwewunyisa ennyo n'ogamba oba ayimba ki oyo nno naye gyali bamuyita Saganago Mityana tufunayo baddankani basaganago n'abantu abalala so atakyagala kyagala Mityana we mubakati export ze Mityana sie Chameleon Saganago Dankani tuina Chameleon tuina Palace tuina Mori Nantum tuina Irene Nambiro tuina Wizo tuina Saganago tuina Dankani Chameleon Nantume Wizo Palaso kati mutandise leeta Saganago abo amanya bajja batya abo amanya bajja tomanyi ba Chameleon bavaako oyogera ku Saganago abakulumba wano nja kubatumirako nja kubatumirako mwenna abalabe Emboozi Mukati mbebaza emirimu gyonna gye mukola mwebale kubanga mutulaba ate mwebale kubanga mutugoba sebo Mityana eyo ndowooza bano baani abatweyimbamu bayimbi w'Amasaka ate Luweero ina bameka ina Lutalo yayinga bendweyo naye kati awo Mityana ate kati wetwatuleeta Saganago sebo ate n'ogamba mbu ate tuba tulabanga
ojja mulabanga bolaba kamiliyoni sekanako omuyimba mwani Masaka oyinza mu bangi bangi so aliyo go batolingana sekanako Masaka so somero squad ye Masaka esala lwera so kati Faruku nja kutumirako ku Godfrey Canada nkutumiddeko ontumireko ku yayitamu niye ngambye akoma mu Febu ntumire ku Ruth Canada ogamba otya Namboze ntumireko ku bachali bange bonna abali yuka wona mbatumiddeko Medi adayo Medi mwali Medi nkutumiddeko ne mutawe mbatumiddeko mutawe alina omukolo olunaku lwaleero era tugenda kuba tuli ku mukolo wetuva wano tugenda kubanga twambadde abatasobodde nammwe musobola otugoberera mpola mbalamusizza abalabi b'Emboozi Mukati yenze senior consultant council asinga okwennyamira ennyo n'okweyagalira mu mulembe gw'ebinnya mu nguudo n'enfuufu efuumuuka mu Uganda tulinga abali mu ddungu naye kyekyo tuyanza nnyo abannaamu naye muyiteeko ku luguudo essalaama mulabe ekiriwo muyiteeko ku kigenda nakawuka mutegeere Uganda weetuuse abakungu mubayiseeyokko bannaffe. Okay, kantumireko ku bantu abakoze principal kyeyagambye tukole ku Lwokuna nja kutumira ku Mawa yaddukidde mu bitooke mu lusuku ne Mawa ate okisimbyewa okisimbyewa yo program gundi wagirabye nagitegedde twagenze baduga tusimbe ekitono okisimbyewa tusanga ekinnya okisimbye gwe tewalabyewo yasimbye ate mu lusuku mwenye ya nedda ssebo gwe tewalabye yasimbye ate mu lusuku mwenye tewalabye Why? Njagala tutandike ebintu bya Master Ssenfuma byabadde bitya. Master Ssenfuma. Mitiyana waawo. Mubenda badasomesa mubende eyo. We mitiyana. Njagala okusooka okwebaza abantu abakoze ekikolwa ekyo, abakoze obuvumu okubanga mwasobodde okukwata omusajja oyo. Abantu bangi nnyo mu Uganda nze namugoberedde bulungi kisaagala tugire abadde alina yadde asomesa naye ng'ate asomesa mubende. Okitegedde? Era omusajja oyo nze njala okwebaza abantu abamukutte kubanga amazima matuufu sakozi abazadde bangi batisa ssente mu baana baabwe abasomesa betulowooza nti be bandi bayambye ate batuusa gye babatuusa ate babateeka mu bintu birala. So omusajja oyo abamukutte famire eyo yakoze bulungi era nawulidde nti omukulu wa poliisi Kawempe fayire eyo gyeri baweereza ew'omuwaabi wa gavumenti. Njagala ensonga ezo muzikwate ddala bulungi abantu abalina emize bwe gityo bagende nga bayiga bafune ekyokuyiga bave mu bintu ebyo bagenda bakola kubanga nalabye abadde alina omwana gwasomesa naye omwana oyo abadde ayogera naye ku WhatsApp ng'amaloboozi gayogera nago ebigambo byayogera nabyo nga biraga nti ayagala mumutunuza mu mbeera etannaba kutuuka. Nga ayagala mutunuza mu mbeera etannaba kutuuka omwana bange wa myaka 15 omusomesa yandiyambye omusomesa ate ali mu bintu ebyo ebyokuba nti omwana amubuulira birala. So yadda mubuulira birala. So nze nebaza ate era nensaba poliisi nensaba gwe kikwatako yenna oba mulamuzi ng'omusajja oyo bamutuusiza mu maaso go abeere ekyokulabirako eri abaana b'eggwanga abagenda nga banonebwa okusoma. Kiki yakoze kati wano bamukwatidde ku ki? Kuba abantu betaaga bategeere. Tewabigoberedde? Nabigoberedde naye mba nino tegeere. Kaakati omwami oyo kugambye nti abadde alina omwana omuwala gw'asomesa ng'ayagala omukabaasanya. Okitegeera? Omuteeka mu bikolwa eby'omukwano ng'omwana tannakola ki? Tanneetuuka. Oba okitegedde? Era abadde ayogera n'omwana nga boogera naye ku WhatsApp amuweereza ebigambo ebimuteeka ebimukwana. Oba kitegedde? Omanyi njagala nnyo okufuga etteeka erifuga gundi wano nti okuwemula tekubaawo naye nga baagala omukwana. Omusomesa ng'annyonnyola omwana amugamba bino paka abazadde bwe baasala amagezi ne bajja ku mwana essimu. Bwe bamuggyako essimu bo ne batandika okufuna obubaka bonna bwe babadde baweereza omwana oyo amaloboozi gabadde ayogera n'omwana n'omusomesa ku WhatsApp ne bagafuna. Era ekyasembyeyo bamukwatidde waka ye yazze ng'alowooza nti obwedda byayogera na appointment agikola naki namuwala kumbe abewaka bakoze eki bateeze bamulinze awo nno embeera bwe yazze
era bagamba badde bamukutte naye bamusanze n'obupiira buno buli gampitawa kwegamba ngaze yeetegese ngaze yeetegese naye ebisajja ng'ebyo zisaala nabyogerako nnyo kubanga nze ndi muzadde mpeerera abaana mmanyi obulumi omuntu mwayita okuweerera abaana era abasajja abo bakozeseza nnyo obugumu kubanga bandibadde ndowooza bamukolerako awo ekikolobero ensonga eno erimu ebintu bingi mwabazadde mwabaana erimu essomero kati kuba nempulira naye amasomero siikibbe zafuuka loogi ku masomero siikibbe amasomero ago galina siikibbe aba boarding siikibbe ezo loogi mbw abaana bagendayo ng'abalwadde era olaba mbu omwana nga yeetalaatala mu siikibbe wabaayo ebitambula omuzadde yenna aweerera n'oba toweerera naye ng'olinaanya abaweerera n'olaba obuzibu bwe bayitamu okuweerera abaana abo ekikola kino kirina okunakuwaza waliwo omusajja yaffe mabegako abo katonda amulamuza ekisa naye twalabako sagazi ng'afudde nga bagamba nti abaana babadde azalamu babadde basomero tewamuwulira gwe owa St. Lawrence nti abaana alesa 3 bameka naye bonna abaana nga 2 bonna babadde basomero abadde basomera bayizi abasomesa abo kika ekyo mwebali bawasa buli mwaka ate balondamu abo abaana kubanga bo ebiseera bisinga obungi baba ne ssente kati bafuna abaana b'emyoyo emitono basinziira ku ekyo Faluku kinakuwaza era nze kino nakirabye nga ne baloya bajjeyo omukono ate okulwanirira oli bo manyi bagendera mu buwaayiro bukyamye okiwulira naye saaba fokasinzeeko nnyo kubanga nze nanakuwadde lwa muzadde natunulidde omuzadde aweerera omusomesa aze oba ayitiddwa batayitiddwa naye ng'era ayitiddwa omwana oba ssengawe naye byonna akakodyo kabadde kabuki kubanga omusomesa abadde talabangako ku ssenga naye ate yalabako ku mwana kitegeeza mbuli ngeri yabadde agiridde muki mwana newankubadde baloyo bayinza obifuulafula nti yagiridde ssenga yakoze eki yagiridde mwana ennaku eri ku muzadde mu kuweerera mu kutwala school fees okulaba ng'omwana asoma bw'obanga gy'omusindika okusoma ate bw'omusindikira ye wali abasomesa abatalina amunsi abagenda okumwonoona to the capacity nti nawava ku ssomero bamunoonya bamukima ewaka okiwulira kyekika ky'abasomesa be tuyina muki kyannaku nnyo era nze bannaye kambabuulire nze obadde mpulira emboozi eyo ono n'agamba loya yakoze bulungi omusomesa yejjeeredde yalidde ekyeggulo yakoze eki naye nga nze mpulira nnaku ng'omuzadde kubanga nze mmanyi abantu ebbanga lye bayitamu okuweerera okiwulira mmanyi kye bayitamu mmanyi kye basanga ate abasomesa abo nze mbalabyeko nga batika abaana b'abantu embuto mbalabyeko nti nkugereza ku ssomero ery'amaanyi oyo yandibadde takikola naye essomero ery'amaanyi ng'eryo wabanga yali alikulira yakola ekyo kitegeeza nawalaje ebiri biyitirivu owulira kye nkugamba kakati nze nabadde nsuubira nti n'omusomesa ono balina omukwatako ku kisukkaawo naye lwakuba amateeka munaye muzibe omusomesa yabadde akimye ekituufu yabadde akimye mwana era yabadde azze kulaba mwana bino byonna bagamba senga yakubidde simu kuba ne senga yakutadde musomesa mu katuliki kitegeeza sinakindi babadde beegattagatta dda ku ssomero kubanga bw'otuukira okubeera neeyo ensonga noga akamunoonye ne gy'alaze oba omuyinamu omulamwa okiwulira bagamba mbu abasomesa tebawasa kati soka weebuuze bateega baana kati weebuuze oba oyo be babaddemu ensaba amulabisizza olowooza abatamulabisa baba bameka abatalina na busobozi obwo n'abatamanya kyova olaba kati na buli muzadde aweerera omwana ku ssomero omusomesa oyo gy'asomesa olina okweraliikirira ng'olina omwana omuwala ali mu sayizi eyo olina okweraliikirira kuba Faluku abaana b'ennaku zino bakula omwana aweza emyaka 15 14 nze mbalina abaana ba brother bange alina emyaka 15 ng'omugamba omuntu nga takkiriza nga bagimu nnyo okiwulira ye amulaba mu kifaananyi kya mukazi mukulu so omusomesa olina okweresa kubanga omusomesa ogwa mu tuluba ly'omuzadde oyo yennyini akuwadde omwana amuzaala era olina omutendeka empisa ennungi ng'omuzadde naye bw'ogamba nti wajja omuwala yabadde munene yabadde wakabina kanene ebyo mpoza y'abagwenyufu okiwulira ogamba nti omwana naye omusomesa olina okufaanana omuzadde akuwadde omwana oyo nomulaba ng'omwana wo newaba akola ekikyamu n'omugamba kino okola kikyamu kino okola bwoti sisuubira ng'omuzadde ewaka eyaliwo abyo w'omusomesa nti omwana wange waliwo omulenzi amutawanya ku ssomero ng'ate omusomesa yennyini yatawanya omwana we kubanga omusomesa oyo alina n'okudayirekitinga nti omwana ono atusobedde
munnange tumulaba n'ebintu byotamuwadde afulumye bwero n'aleeta ebintu abalenzi bamuwa kale ate omusomesa ennyini yabimuwa kakati oyo omusomesa ebintu mukwatako n'amaanyi mangi nnyo era neewuunya okubanga ebitunuulidde butunuulizi omusomesa n'atuuka n'okulya kijjulo ng'avudde wali eri ne bagamba nti omusomesa yejjeredde nga Minister of Education wali alaba oba mpozi bali kwenonna mu kwaya ali emunyonyo bwebityo okiwulira kubanga yali badde atunuulya ebintu ebyo ne bagamba naye ku tayimu eno kubanga nze nsuubira nti minisita kino kyali badde kimukwatako n'omusomesa we era n'agamba wadde bano bakutadde ate nze amateeka gange gakwata bwoti okiwulira kubanga kyabulabe even if naye era police esobola okukwata ngaga nti ateberezebwa kubanga agenda kukola butujju ebikola byonna bye yabadde alina byadde biraga nti agenda kukabasanya okiwulira kuba yazze yeetegese anti bagaye musimanyi bamusanze na mwenda simanyi beka naye kati obupiira mwenda ekiwulira kakati kubanga ngenda kubuulira babaga nti omusajja ono alabika mutemu ne bamusanga n'ejjambiya bagamba era olaba amajambiya abadde agenda tema muntu ono yabadde alina galimpita wa mwenda ayinza obanga yabadde avaawo ng'alina ewalala gy'alaga ayinza obanga yabadde kati oyo omusajja bw'atyo tolowooza nti yabaddeko oyo omwana yekka kitegeeza ayonoonya abaana b'abendi bangi nga Nambemu bw'agambye kyalabika kati yabadde ali mu lugendo agenda kuba tulipu omusajja ono abandooza tebwamugobedde bulungi naye omusajja oyo ali eyo nkola ye so kati kino ekyogamba mu box mwenda biki opira mwenda tekyewuunyisa banga asogamba muno nja bukozesa ku Nagawa buli mukozese ku Sento gundi ku Namukwa bwe biti ebintu by'ekijingajinga in fact government ya Mwami Museveni abantu be bati oba yeetaaga ayisindika abantu abalala kalabba lwaki abo tebasindika kalabba mwana n'omufiiriza future yonna omusadde amaze ebbanga abona anoonya ssente so ebikolwa ebiraga nti yabadde ebikolwa ebisanyizo byonna yabadde nabyo ebyo bye yakoze byokka okukwata obukwasi bwakusanga n'obupiira mu saati ye alowooza ki ngamba ng'agenda ojjooza nedda tolina gy'ova naaba ng'ajooza agenda olaba mulimu ne bwe kabakamu abalowooza ova mu bato abalowooza bwafikkawo so kakati ekyokumusanga n'obupiira kyokka bupiira bukola mulimu ki bunywa amazzi babukimiramu gundi tuge tubeere abantu yabadde n'akati mu nsawo akakola ki akadagala ka kitonsa anti kakati kati abasajja balina obuzibu buli bumu banywa ebintu bingi olumu bakozesa ebintu bingi ate olumu balimbibwa okiwulira kakati n'aga nti kano okalaba nowona agenda okwana awantu nowona ayagala abaana b'abandi teyagenda kukwata anti abasawo nabo babatisa banzoyizoyi namulabe ku ssimu zammwe naye ebintu bya Master Ssenfuma Sakozi biri matankane nga mpale z'abananka tebikwatagana bulungi nze nabigassegase ne binnemerera okutegeera ye bwonadde nda message nga balagana teyadabigana singa kati wobitunuulira kuba salabyeko simu namba gye baleese nti omukulu nadabigana n'omwana era ye mu bigambo bwe byonna alaga nti yadabigana singa kuba nadde embiranga ndi eyo ku mbaga we byantabulidde naye Sakozi abaana betusindika ku ssomero bano balaba Mukama akuyamba buyambi anti ffe ekisenge kati ndi yeddiiro amayumba agasinga ate nga abantu balina baana bakulu ekirala era omwami ono wabanga yadde agenda kukulusanya omwana omuwala ono essomero yadde asomesa lyani kuba essomero naye terina kulabikako nze sinaddirako essomero kati bakirese nti kyamansi erina kuvaayo wete bwakola keeke ate dijja ku mikolo ng'ate tenkanya Uganda kati omusomesa afuna emitwalo 3 naye Sakozi
obwo tusinga okufuna ng'embadde ganti ffe essaawa ya loofu angisa luumu emu n'ossaawo kati nga yebaawula okeera ku makya sakoozi ngenda kuwa ekyokulaba ku mutaani wange nze dderiko oyo singa yali mwanduza singa bansiba dda singa nasibwa dda olunaku lumu nagolokka kati sikoza nyo kinabiro kya munju nze nengenda wabweru kati nasanga Derika ali mu kunaaba kyava ngamba dadi mpereza ku tawulo eyo kakati omwotolo yampitako nga musajja mukulu agenda aniigina bwati naye abagweyo neŋŋaani ono singa abadde muwala singa siri mukuddukana bajingiwo kati wano nagamba singa anti Derek singa abadde kubanza ekisooka Derek ansinga obuwanvu era wonsanga naye oyinza okugamba nti yanzirako okitegedde bulungi abaana oba biki bye balya anti sakozi osanga omwana emyaka 13 ng'asunya amabeere emyaka 11 kati ate n'abaana baffe bayonoonekera nnyo mu covid awo because babeeranga ewaka kati wova ku comedy kugundi eyo simanyi covid eyajja kati tulina omulembe gwa tiktok kakati nti abaana abo agenda n'aba ng'alina essimu ye kyava aba ng'atambula n'asanga ekifaananyi ky'omusiru omu nga yeeyambudde ali bute kati wagenda okuyitawo ebbanga lya mwezi ng'oli ayeeyambula gavumenti yamukwata omwana n'agamba okufuna like nyina nteekeddwa okweyambula naye ng'ajjamu engoye ekyokubiri abazadde tulina ensobi endala nti omwana afuluma mu nnyumba ng'ayambadde olugoye lumpi kwata olugoye lubakolanga mini teruliiyo n'afuluma ng'omulaba ayambadde olugoye nga naye mwenyini kitandatu lumpi n'okomaga nange omwana wange ali simaati ekyo nakyo kyabulabe omusindise mu bifo ebyolukale kuba nalaba ekifaananyi ky'omwana bakimukubira waka nno simanyi naye nalabye ekifaananyi ky'omuwala ekyamansita gwe baagaye omwana gwe yayagadde ng'ayimiridde wati ku shedi nga osula sente zironda nti okutamibwati azonde ali waka era ekifaananyi ekyo nkakasa oba ssenga oba taata baakiraba kaakati abasajja bano bamujjula bitawedde ebiseera ebisinga tubawa gaapu nnene ku baana baffe okutandikira ddala ku nnyambala ebeerawo ewaka okutandikira ddala mu nnyumba yaffe ewaka eddiini tewali amasimu nze waliwo omwana omukyalo nabamanyumizaako nga edda nga kyakola pulogulamu ali awaawo nasanga omuwala we ng'ali ku ssimu mwala muto myaka ndowooza nga 10 batunda 8 awo ng'ali ku ssimu kyogamba mbwe ebyokola nze sobola kubikola nange nsobola okudda waggulu kyetava mujjako essimu mutugambye ali awo namwogerako edda era nga omwaka oguwedde namwogerako nemugamba bikiwega nangamba essimu guwajingulira kyogamba byokola mbe sobola kubikola kati okumanya kyannuma nenamamoye najja nemugamba nnyabo ono omwana gwamugulisa abaana bange bonna balina amasimu tegalina mutawaana nemugamba kyabulabe nangamba kyabulabe kuba baabaavu naye mwana muto asaba bajampa ogiwulira ffeffe nnyini abaana baffe enkuza yaffe mbi sakozi nkugambye omwana afuluma ewaka ng'okira nti omwana olugoye lwayambadde kati gyagenda agwa mu bano Ssenfuma amuyita kananiko okukyusa endowooza ebirowoozo biva ku manti ono yamusomesa yamulowooza kintu eki mwebakako tabalidde school fees g'oleeta ye olumaliriza ebibye ng'atambula agenda ekyokubiri tulekeraawo okuweresa abaana ozadde omwana obeera Kampala omwana ali kyotera wamusindika wa ssenga mwogerera ku ssimu namyalo oli otya ndi bulungi dadi tomanyi biyalidde tomanyi yasuza atya omusanga omusajja sakooza emyaka 5 nga tayogera nkona mwana we nga batudde awo wanu nga boogerera ku ssimu kyokka bayita abazadde abeera mulayini ng'ayimiriddemu bwati anti muzadde bayise bazadde kitegedde bulungi kaakati omwana tomanya biki mwana we byeyeegomba kakati gwe omwana oli naye ewaka ensobi esinga eri kuffe
Devi yagamba bazadde. Era nanga abazadde nja kuba nenyamukko. Nze nze n'abazadde ndabba nenyamukko. Nze nasomerako Mubende ku St Charles. Nga ebintu byonna ebijjako okunkyalira musomesa yabintuusaako. Attachment n'engifuna n'omusomesa naye wakuba nti oli ng'obi yali musajja. Nti obiseera ebisinga ojja kugenda ogambe omwana abadde ku ssomero nga attachment ye erina oyo omusomesa nnyate. Nga attachment nnene. Abazadde basindika abaana ku ssomero n'agamba nze nina musomesa gwe neesiga buli kimu gwe nkola ki gwe nkiwa buli kimu gwe nkiyisaamu buli kimu gwe nkiwa buli kimu gwe nkiyisaamu. Omwana n'abeera ku ssomero ng'akimanyi bwe bosanga musiikibbe buli kimu bakiyisa awaani wa meetu akuteeka musiikibbe abasomesa gye bawummulira ku sawa ya lancho mutego mulumye naye agenze wummulamu tebalina teachers quarters alina kuwummulira ebyo gye besanze n'abaana. Okitegedde bakubye pulaani nti gundi wafunye grade zimbi biki we tufuluma essomero tujja bimaliriza. Alina attachment n'abasomesa nnyo n'omusomesa nnyo seriously n'abazadde bennyini beefeeko tosobola kusindika mwana n'otagenda ku viddi. Abaana bonna balabe bazadde be babagize gwe buli kimu kisa musomesa tolina budde oli mu kukola kwokka. Ekyo tekigaana kutwala mwana boarding oyinza okuba wakati temubeerawo temwira wamulekera olabiki but ekibateesaawo viddi genda olabe ku mwana ate era otule nayo oyogerekokko naye negwe buli kimu okimanyi nti no n'abaana okuva ku ssomero bamusindikira wa booda n'amukomyawo n'agamba saawa obusobozi bwera saawa nnyo wa booda genda okimira omwana wange ku ssomero omukomyewo. Ng'omwana okuva bamutwala omwaka mulamba tolinnyangayo buli kimu okozesa musomesa buli kimu okozesa musomesa okutuuka omutwala booda ye mutwala n'omugaawo otuuka buuza omusomesa gundi ajja mu receivinga mu kuvaayo mbambi omwana oyo muntegekereko wa booda ajja mukime gwe nga buli kimu kikwasiza omusomesa ebyo bye bivaamu omwana ne bafuna attachment esinga. Faluku boarding school teyina buzibu naye obuzibu nga tetunaba nabuwa Ssenfuma tusobola tubuwa abazadde. Yes nti era olaba Ssenfuma naye waliyo abalala ba Ssenfuma abali awo mutalabye. Faluku waliwo omwana akuyitako ng'asoma naye nga uniform gyalimu ekoma waggulu w'amaviivi naye tajambalira mukuba jambala avaawa waka. Okitegeera abaana bakulira mu covid balinga abalya big pig bagejja abaana bakula ebyaddala naye omwana Faluku ave waka nayambala bona bita bubayika bubayika obumanyi bambala obwomunda abo nasaako ki t-shirt nafubutuke waka n'atambula kati fe obeera wano eno n'otunuulira omwana naye nga mungolaba mu maaso go mulaba muto naye nga bwayambadde okuva ewaka ajja ku dduuka n'otunuulira omwana ku tiktok nga ayambadde kabayika ayambadde kagundi asibyeko wano mabeere ali mu kwenyoola ojja kunenya oluusi onenya Ssenfuma naye nga n'abazadde ffe kennyini tuli kizibu. Faluku omuzadde abeera awo nga tatulanko wansi na mwana we kunyumya ku bulamu bwe bulina kutambula mu nsi na butya embeera bw'olina gikwata yamanya ekintu eki kasita ntola fees kiba kiwedde naye totegedde mwana wo mboozi ki gy'olina kunyumya naye gwe wakati we kuba kati omwana gwe tunyumyako nga David Kombwagame nzina mulabe mu kiteeteeyo kyali kya ready naye nga ekiteeteeyo kya ready nga muganda wange bwagambye nga tasobola kulonda kintu wansi kati omubiri gwe ffe abalaba feesi omulala ntanabakola ki naye ku mubiri gwe ogujinjimusi naye ku mubiri gwe ogujinjimusi abajjula ebitaidde babajja mujjula kuba gwe kennyini omukkiriza okwambala nga bwakola ki ng'abantu abakulu bikulu kati David Komugwagambye nti yasanga munne amugamba nti ebyokola nsobola bikola nange waggulu nsobola obbeerayo naye nga alina emyaka emeka David Komugwagambye ali mu 12
kati ng'ovudde ku Ssenfuma waliwo n'abalala abasobola okukola ki Faluku tubeera awo nobeera oba mukangeze mu wano okuki kale mu bifo ebisanyukirwamu nolaba omwana bwazze oba bagenda ku swimming naye bwazze ayambadde okuva ewaka ali ku ssimu yekuba serefi akitegera agize eno ogenda naye nga akagoye kakomawo naye nga bwavuddewo Faluku omanyi tugenda kunenya baseruvutto naye nga naffe kenyini abazadde tulina okwenenyezaamu omwana omukutta otya oyogedde naye otya omubuulidde ku bibi ebiri mu kwegatta omubuulidde bikyamu ki byoyinza okufuna nga weegase gwe kasita ogula emmere ewaka omwana gwe omulese atambule nga bwayagala namukwano gwange omu ye muwala we yagula bayika namusangako ne bayika ng'agyambadde ng'afuluma geeti agende ku dduuka namugaasa okujja namugana buno obubayika bulungi obadde oyagalayo obulala nti mbwagala nnyo oyinayo bumeka kati naye butaano leeta ndabe sayizi yo bonna naabukuŋŋaanya butaano naabukwaki namuga kati mpa ekibiriiti n'abwokya namugaasa ddamu okukulaba ngaoyambadde buno obuntu bw'oba obwambadde bwambalire munda muki mu lugoye naye essaate bo bwennyini buteeka bweru Faluku buli obuntu wali obulabika omuntu nga bwambadde ennyambala si ku problemu ku muntu omukulu naye ku baana abato ng'afuluma ewuwo ng'ayambala nga bw'ayagadde Faluku problemu kati nga gwe kansu Faluku tulabye nnyo ffe naddala nze banze nzaala abaana abawala ndi muzadde azaala abaana abawala gwe mukisa oba omubi oba omulungi gwe nafuna simanyi naye ekizibu kyendaba ekiriwo bwe badde batulaga emboozi ya Ssenfuma tetwalabye yatandika etya Faluku waliwo abazadde abakozesa abaana baabwe okubafunamu ebyobugagga simanyi oba ekyo wali okiwuliddeko bukyanga obaawo bantu bangi nnyo balina abaana baabwe nga bakozesanga butego okubafunirako ki singa poliisi yatulaze conversation gyebadde eva wakati wa Ssenfuma ne Ssenga ngenda kunyumizaako waliwo incident emu yaliko mu kifo yalinako studio naye nga mu kifo mweri mulimu amayumba waliwo omukyala yali wa woteeri ng'afumba mmere naye nga alina abaana be abagikola ki abagitambuza kati omukyala nga waliwo omuvubuka ayinamu essente n'akamotoka omukyala n'apanga n'agamba omuvubuka ono wemutega muwala wange sobola omujjako byalina nekimubeera muki munda omuwala ntandika nga okumuweereza emmere kati omukyala n'ateekamu muwala we olutambi ng'afunye n'abayaaya abapoliisi n'amugamba ogenda tutwalayo emmere naye bw'otuuka n'ojja yingira munda bw'oyingira munda tula kuki gwa ku buliri munnange Katonda ono ye mwalabira abantu abakola ebikyamu mu kiro oli ategesa abasirikale be ng'omuwala ajja nga bw'aleeta bukyeki nga amuwa emmere ng'ayingira ng'agwa ku buliri omuwala yali mu kateeteeyi mu ddakiika 2 oba 1 abasirikale ne bakola ki ne bajja akawala ekakuone kakaaba omuzadde omwana ajja n'akola ki n'atabuka nnyo ffenna tukuŋŋaana abaaliwo naye oluvannyuma omuvubuka bamutwala omuvubuka ekimuyamba ffe tutegeere nti mission omuvubuka yalina taata we mu magye owulira bw'atuuka yasabula akawala oluyi taata nga tanaba nakulaba mutabani we ne kavaamu ebigambo bino maama ye yaŋŋambye bwe ntuukayo nkole bwe ndi naki seetaapu era awo omwana kasi ayogera ebigambo ebyo wakati w'okutya mumama omwana bamuteeka kuki omulenzi bakutte neyasindise kuki
kati embeera yesobola obeerawo siwagira musomesa kubanga omusomesa tukwasa omwana waffe obanga muzadde owookubiri ffe tuleeta abaana baffe ebiseera ebisinga ng'ovuddeyo ky'okusoma amagezi amasome tuba twagala gye tulina budde omwongeremu ku mpisa zetukoze eki zetumukuzizza naye n'abazadde mmwe bannyini baana muyina ensobi nnyingi ze mukola ng'oggyeko ekyokwambala bannange kibadde boogerako ti abaana bambala bubi mwagala mufuula abaana abo ebyobugagga byammwe yandibanga ddiira nga either omusomesa yabuuza ku muyizi oba hi how are you oluwummula luli lutya ono maama oba senga n'alaba kiddiiru ye n'atandika mukwano okitegeera singa batwala conversation zajja zitya zatambula zitya okutuuka omuvubuka ono oba omusomesa okutambula okutuuka mu maka gaki twandibadde tumanya ekituufu ekiri mu mazima gaki noyinza okwekanga nga wakati wa ddiiru y'omaama eno yasenga yaganye buki buganyi ffe tudda ne tukonda eminga nnyo omusomesa biki naye n'abazadde bayina ensobi anaddala abo abaana bemuweresa depiko mwakyogeddeko bannange bw'oba tosobola kuzaala abaana nga balabirira bireke ebyokuzaala beera ng'omusomesa eyo tambula ne protector nga bwe yadde alina omwenda otegeera ozadde omwana wo tomanyi bw'asula tomanyi bw'ayambala tomanyi bw'abeera bangi nnyo muli wano tuyinza oba naffe abali wano mulimu n'ababayina tamanyi gye bakola ki gye bali naye bw'ozaala omwana wo naawe kikakatako okumanya omwana wange ayambala atya otegeera abaana ab'obuwala olina bakuumanga mbwa mu kisaakaati nze ndabaddiirwa awo kubanga senga lwaki okwata essimu n'otandika okwogera nange ebigambo ebiwanvu ebisinga ku ki kubanga nkakasa nti omwana oyo omuntu talina amagezi gasobola kusitula kujjawuwo ogende mu maka gaabwe kitegeeza senga alina ebigambo eby'obukugu owulira byabadde ayogera n'omusomesa oyo n'amuseducinga okusembera mu maka gaki kati abantu abo beetaaga okukwatibwa senga okumukwata n'omusomesa omukola ki akwatibwe lwaki yafuna kubanga nze mba njogera naawe n'olaba njogera n'omwana gw'omuzadde n'olaba message nga nze omusomesa ndi ku mwana bw'onziramu ekigambo waki ova ku muwala wange then nyina kikomyawo lwaki ogenda kamuleete kuba session abuuza nti ewaka wali seefu kuba oli yabadde agamba kankuwa ezaaloogi ono n'amugamba ezaaloogi gwe zimpe ojje waka omwana we 15 asobola oyogera ekigambo ekyo Faruku kati kansooke nkubuulire omuntu atali mubbi ne bw'asanga ennyumba nga nzigule tagiyingira ne bwe ziba ssaawa 8 naye yiga omubbi ayingira buyingizi n'ajjayo TV oba mawa obaani omuntu nga si mubbi kati Dankani omulaba tasobola ssaawa muwala nga mwana muto nti olw'okuba ayambadde mini n'agamba nti ajja musabiriza ye twebuuza omuzadde yaani Deviko omukiri kye yakola yakikola ng'omuzadde oli teyali mwana we buli muntu muzadde oba kitegere wa Deviko okusuuka oyita omwana oyo n'amuggyako n'essimu si mwana we si yamuzaala ate oba tamanyi na maama we naye yakikola ng'omuzadde ono omusajja ono ali mu kiti ky'omuzadde asogamba nti omwana ono bw'aba wange wetege omwana tugamba omuzadde yani kwa buli omutuwira nti omuzadde naye omuzadde yani nze bwesanga omwana wa nnambe mu ng'akola ensobi nina kuba muzadde ku mwana wa nnambe emu bwe mba nga ndi mu mbeera oba mu myaka egisobola okukola ki omuzaala oba okitegedde so kituufu abaana abazadde bambala bubi naye ebyo byonna biva mu nsi kwonooneka ensi bweyonooneka otandika okulaba nga n'omuntu agamba nga ne Deviko mwe yandibuuliridde omwana w'omuntu oba omwana ng'amusanze nga mubi ng'ayambadde bubi atandika kugamba musango gw'abazadde jangu tugende muki mawa bw'ongamba nti omubbi aba mubbi kitegeeza nti omusajja ono oba ddiiro oba si ddiiro ye nga ye abadde ogwo mulimu gwe owokola ki kyegambe liga nti Dankani ne bw'asanga omuwala ng'ayambadde mini nze n'abantu bendudde nabo ayinza obutamugamba nti kubanga twawakanako oba twayinaani nga waliwo ne tugamba ako kaana kato nga waliwo kakulu oba yalyani bwano gamba wano makindi sigamba ng'agamba oyi mukulu ako kakulu kwegamba abantu abamu ensi bweggwamu ensa tutandika okulaba n'abaana wadde nga si baffe
gwe wandikutte n'omuganda ne mwana gwe oba oli oyambadde bubi togenda mu loogi nga ne bw'osanga omwoyo oli ayingiza omwana w'omuntu mu loogi gwe fuuka omuzadde ku olwo omugee musajja gwe jangu gwozaala omwana oyo omutwala wa ndaba muto tufune omutima ogwo ndowooza bigendere ddala paka mabaala ne mabaala mabaala ye ate mabaala abo simanyi nnyo bwe tuyinza kikwata tosobola kudda mabaala omanyi lwaki balaba mabaala bava ku mirimu gyabwe bizinensi ze nanti wulira gwe kennyini akkiriza omwana wagende gwe kennyini akkiriza omwana wagende mu bbaala gwe kikyamu gwe kizibu ompulira anti kati ogenda kuwawula olaba oyo omwana kati kankuwa ekyokulabirako oyo omwana omulaba mwambaze wiigi ku mutwe kati bbaala gina mwawula ati tudde nkusaba idi olwo ebbaala ogisudde tukole ebbaala emu osaba idi olaba bona ddamu funa abantu ndi muzadde faluuku naye omwana ennyambala gyayambadde kati tugereze ku oyo atadde wiigi ku mutwe ompulira bw'aba atadde wiigi ku mutwe ogenda kwawula otya nti mukulu wa mutwe nze mbadde pointi ya mukulu ogiwulire yandibanga setup omusajja bamusetinga naye mawagamba oba setup oba si setup omusajja ono alabika abadde ye nga muzeegwe kukwatamu naye nze kamala okunyonyolayo ekintu kimu faluuko nze nyinza ogenda ne muzeeyimawa olw'ensonga emu omuntu omubbi faluuku bw'osula waletiyo nga tuli wano kinkakatako okugamba nti osudde waletiyo sisobola gitwala negamba mbu wabadde ogisudde kakati wotuuka ginonya nonkwatana nga ate wagisudde tuli wali katebe naye nga ntegedde nti waleti yani ya faluuku okiwulira olwaleero toyinza kugenda ng'onyonyola muntu wa muntu oba mukazi wa muntu oba muzadde ng'omugamba nti nze kyanjagaza muwala wayambala ankunamidde oba yansamulidde otegera kyenkugamba kitegeeza kakabe katego nga bakatega agwayo agwayo ife tuyina nze we nali nsoma mu basomesa abansomesa njukira nnyo omusomesa gwe bayita Kalanzi yali ewakuŋŋaanya abalenzi n'abawala naye Kalanzi oyo nga toyinza kulaba ewa Kalanzi nga waliwo omuntu yenna yakozeewo ensobi oba mulenzi oba muwala ng'era abaana bonna batwalanga baana be okiwulira kakati ngenda kubulya omusomesa ayina gwe mu TTC wali olabeko TTC Teachers College nga basomesa abasomesa abo okuba kuguka okubeera abasomesa bayina ebintu bye babateekamu ebyenjawulo abasomesa ba Kibogwe kakati kirabika ono omusomesa yasoma busomi Justin afuna n'abeera nga atuuse okusobola okusomesa omwana n'afuna omulimu awantu naye omusomesa omutendeke abeera n'ebintu ebimufuula omusomesa omutendeke obugumiikiriza obw'enjawulo essomero lyavuddeyo okumuwa gundi okola statement ng'obeera nga gwe nannyini essomero b'essomero nga liryo osobola dijjayo ku eno incident eriwo omwegaana essomero limwegaana era nnyinza okugamba ab'essomero bennyini bayinza n'okwesonga nga basinza n'otuukirira abantu abo ebane temutwogerako wadde mwamukutte ebyo bimanyi temutwogerako wadde mwamukutte okiwulira kakati olwaleero nze ndabye abantu ba mirundi egyo ojja kwekanga nga abantu abagamba nti omusomesa yakoze kituufu nga si muzadde oba nga talinaanye bazaala naye ng'olinaanye abazaala toyina woogambira wadde okwakula eti ku musomesa nti yakoze kituufu ono ateeka music yani Paul Saka omusiime Paul Saka ndowooza naye gwe yali student we yali student omukyala gwe yawasa yali student we adindako toyinza kunga kale ogenda kunnyonnyola siganye naye layika naye asobola okuba nti no bwe yamwegombera nga akyasomba nagira ne Rema yaliyo naye mubona teyalaba Rema teyakisumba naye alina gwe yasumbuwa era paka n'amaliza nga amuwasizza ono agambye alesemu ekintu kyagundi Teachers Colleges kiba mutima gwolinga ye kyekyo abantu bangi si kibaba kati bona babikola we tujjukire wa St. Lawrence eddala lyaliko lyeyasomerako naye teyayitako mu kyoga naye teyayitayo guba mutima gwa muntu guba mutima
si buli musomesa wonogamba nti abasomesa b'ekiseera kino bakibogwe eri abatabikola abo tugenda batekamu bugundi bracket yemu sakozi akati njakute okuba nti webagamba nti makindi noga nti togimanyi tekitegeeza kuba nti teriiyo njakutereeza mwami nnamba emu munnange tuweerera naye nze bitusiraba nga gwe obiraba sa ajjawo kiri kyagamba ojja kusanga awolereza Ssenfuma bo nga tawera tuweerera sakozi wawulidde omwana ono nga boogera ku ssimu omwana yagambye banne bakwata essimu nga boogerayogera naye nga yeebe boogera tabitegeera era yagambye nti Edmaster bamukubidde ku ssomero najja n'agamba temuteeka bintu ebyo mu mawulire tugenda kubikola era omwana maana agamba naye bagenda kumuta lwakuba omulimu gugenda kumuggwako naye nze sikinali mwagaliza Mukama Katonda ansonyiwe okitegedde bulungi sikinali nkola ki sikinali mwagaliza kitegeeza wano wakati wasenga noono omwana waliwo ekitagatta okitegedde bulungi anti omwana mu audio ze yagambye nze sikye nali mwagaliza okitegedde bulungi era n'agamba kuba ono yagembu bamuyise waka wabajja gwe kiteeke mu bwongo obwo ngoyagala muwala wa gundi osobola ogenda mu maka ge oyagala muwala wa gundi n'ogenda mu maka ge ekirala sakozi nkugambye wano ffe tukyasinza okuviirako abaana baffe okwonooneka 10 ku 10 ffe tukyasinzirako okuviirako abaana baffe okwonooneka siriiwo gamba nti nze mpolereza omusajja ono naye ffe tukyasinza okuviirako abaana baffe okukola ki okwonooneka ono n'oli balekerawo okupalaparanya anti kakkana mulekerawo okupalaparanya olw'ensonga tuddeko mpolampola ku gundi ezabaddewo tuleme kiteeka kugamba muno awo bokabokka wabula tukiteeke jenu abazadde bonna ekisooka mu byonna essomero teririna kakiiko ka mpisa ekyokubiri omuzadde w'oyo omwana talina namba ya Edmaster senga kale tugambe senga kale senga talina namba ya musomesa talina namba yasasulira oyo omwana tugambe senga si yamusasulira yagenda kuwumulira wa senga naye okitegeeza omwana alina abazadde senga talina namba y'abazadde waba alina namba y'abazadde tosobola kuŋŋamba muno senga Edmaster oyose Edmaster musomesa omusomesa waba yatandika okusindikira omwana message gwe omuzadde n'oziraba wamala oziraba n'otandika okunyumya n'omusomesa ng'okimanyi bulungi omusomesa gw'onyumya naye akwana muwalawo still n'osigala ng'oyogera naye paka ku state we watuuse omugamba jangu ewaka nga wali osobola okukwata olunaku omuzadde oyo omusomesa we yakusindikira gundi n'okubira Edmaster n'ogagamba omusomesa wo ave ku muwala wange oba ekyo kikulemye mu message yennyini nnyini oba si message kwata essimu okubira omusomesa omugambe ssebo lwaki tova ku muwala wange tulekerawo okukwate ng'obujulizi ekizibiti fine omukutenga ekizibiti omusomesa kusomera avuddeyo kusomera waba avuddeyo kale katugambe gavumenti esazizzaamu gundi ye licensi ye mu kwanjula ko wagambye akola keeki ate DJ oba DJ asobola okugana okuddamu bukola kuba feesi ye erabika naye keeki waba alina factory kitegeeza asigala yeri nga akola nga tebamulaba asigala aleka bizinesi ye esigala etambula bizinesi ye weba esigala etambula nyebaze bawuliriza bizinesi ya keeki weba esigadde etambula ku musomesa tudde ku ky'omuzadde anti kakkana ogenda gitegeera omwana ng'ovuddeko ne ku ddiiru okutta omwana omutadde ku social media omwana oyo akyasoma muto omwana oyo waaba akyasoma ogenda kukwata omwana oyo agenda kati tulekerawo okunenya abasomesa nga tafe abazadde kennyini nnyini tetwenenyezza
omuzadde gwe kennyini lwaki tokwata omusomesa oyo before nga tonaa kugenda kuba gundi mpanvu nga kanso yagambye mu kusooka wano basooka naki kwata omuzadde gwe nga gwe omuzadde genda ku ssomero essomero bali awumula mukubire essimu omugambe va ku mwana wange omuzadde yakikola nga wetinje Emboozi Mukati bawo kulungamya badde nsaba kutereezaamu ku linnya ly'omusiime Paulo Saka kubanga dayasa amulese naye amulese mu ngeri yakulaga nti alinga alina ekikola kye yakola ekyali ekibi. Paulo Saka ulinako kanyonyole kuba agambe naye yali muyizi agambe ne Paulo Saka naye yali muyizi. Uliriza okunyonyolako ku nsonga eyo nze sinaddamu ggwe okunyonyolamu ku nsonga eyo emitala Maria Paulo Saka ng'asomesaayo gye yasomesereza Nyanjogo. Emitala Maria Paulo Saka ng'asomesaayo gye yasomesereza Nyanjogo. Amuwasizza nga amaze amukwanye okumuwasa nga amaze nakumala university. Ochulia nga amaze kumala ki? Ogambye ki? Emitala Maria Paulo Saka ng'asomesaayo gye yasomesereza Nyanjogo. Okumuwasa okumuzaalamu nga amaze nakumala university. Ochuulira ekyo waba wakiwakanya agenda anoonye bwino wa Paulo Saka teyamukwanako ng'amusomesa. Ochuulira teyamukwanako ng'amukola ki? Nagambye tulabyeko abawasizza abaana be basomesezza naye wengeri gy'alambise alinga nga era namusomesa namusanga after okitegera era kyenayogedde engeri gyokireseemu nedda sebo si bwe kwotereza erinnya nedda towabya si bwe nayogedde. Olwaleero omuntu ali mu P5 mwesitu simanyi ki tosaga nti nkwana wakuwasa. Okiwulira nti ono musomesa katugambe mbu yabadde yagala kukolanga abawasa abagundi bane muleke mbabuulire muleme okulungiya ekintu ekibi kiba kibi. Tuleme okunoonya kyavuddewa kabadde ki omusomesa okwana omulizi kiba kibi period. Faluku just onaku ebisale ebisinga waliwo okwogera nayagala yogera asinge ompulira n'ensonga eri bweti mu bulamu bwa bulijjo nti omwana ssaawa zino naye obulamu bwayonoonese nkiddamu omwana ssaawa zino obulamu bwakoze eki nti ssaawa zino ne bwakyusa essomero bane bajagamba ho bambi oyo ayagala abasomesa andi mpuliriza bajja gamba ono senga yakirabanga ekirungi naye omwana ne bwakyusa essomero bajja oyo ayagala abasomesa bannayo omwana waabasomesa. Ekyokubiri omwana ono kiwamutaddeko ekirala ne bwanaaba mu banna abatajjaamu andi wuliriza era kiyite kijjawo nti badde beekwana n'omusomesa nga boogera ompulira. Ekyokubiri omwana omutadde mu kamera waliyo bagundi abalala ompulira kyamugamba kati abalala bagenda kitunula kubeera waliwo obeda abalayo ebifaananyi ne bagaho naye nange nkirya ompulira kitegeeza omwana omutimbye. Ndowooza ate eyo topic ndala ey'okugamba nti okumuleeta mu mawulire nga bamukute omwana abatafiirwa ndowooza ekyo kyandibadde kiki naye nze kyenjagala okutegeeza muganda wange ali ku kamera nti oba abantu abalaba nti wewa bakwata omubbi naddanga ogenda okukwata mukazi wo tokubira musajja n'ogava ku mukazi wange osobola okutandika okulondoola message ezijja zitambula era ne bwokeera n'ogamba nti bano abakwata abatulakinga essimu y'oyo agivaako n'atandika okutulakinga ki namba emu n'amuleetera mawa kati bani abazadde kyebakoze eki kyebakoze yasigadde ng'anyumya ne ssenga ng'onaalowooza anyumya na muwala wuliriza ng'anyowooza anyumya naki na muwala bali nga baagala kukwata ono okitegedde so si kukuba tiamunange gamba omusomesa wammwe ave ku mwana waffe okitegedde kubanga gundi agambye kyabadde ayagala nti bannaye yandikubye essimu bifo nga byakatandika
bano bayagadde omusomesa oyo balakati bakigoberedde omusomesa oyo babadde omwana batandika omwekengera ze story yonna nagifunye bwe batandika omwekengera bajjako omwana ki essimu batandika okukola connection yo ga musomesa ono katwabe bwakola ki tumukutte tutya era omusomesa bamukutte wali talina kye yagambe nti obanze mbadde nzize lwasenga oba mbadde nzize abikyusiza luvanyuma nze namulabye nga bakamukwata nga bamukoze eki ng'ali anga taliko na mpingu nga poliisi ejja ne bamugamba gwani yogera amannya go ne poliisi eri mu kujja mu ki wano era poliisi ne bagikubira yogera amannya go gwani biki ne batandika obadde onoonya eki omusajja naye yeyogerako oba kitegedde so bali babadde bavudde mabega nga bakola ki nga baturakinga nga bamulondoola Mwasakozi kali nze nga senior consultant ka njogere ebigambo biwulye bulungi ekikola ky'omuzadde ogenda mu maaso ne conversation n'omusomesa kyekibi ekisingayo njagala kukutegeeza Mwami Sakozi nti olwaleero ebyensoma byakyuse ne bigenda digital ti omusomesa asobola okubeera ku ssomero n'akola waaka n'amuweereza omwana wakaja akola ki bwe mubanga abazadde mugenda kukozesa nkola eyo mugenda kutiisa n'omusomesa eyandibadde asobola okusomeseza omwana wo ewakaawo ng'alowooza munnange bwe naagenda mu nkola eyosomeza ku digito nange bajja kunkola mawa eyo ntegeera yange lwaki gamba anti wuliriza wulya kyeggamba kugambye bwe nti obadde batulaga emboozi tebaatulaze yatandika etya watya nga wagirabyeko osoogitubu yawe ogyetandika osoogitwaga gyetandikira watya nga omusomesa yasooka n'amubuuza okola homework watya nga byali biva ti hey my student okola homework ng'emboozi yali ekola ki gwe senga n'ogidivati nga n'ogiza mu gyokola ki ekisoboka kiri mirundi ebiri muyinza okutiisa abasomesa okusomeseza abaana online ku mitimbagano olw'ensonga zitya singa batulaga emboozi eyo gyeyava ojja kwekanga oba oli awo nga senga yadivatinga omusomesa n'amuzza ku biki otegeera bwe teri muntu musiru ng'oli ku mwana w'omuzadde mbunaakuyita mu maka gaabwe mbunooyimuka mbunoogenda n'ogongona geti n'oyingira teriiyo muntu musiru bw'atyo njaga tukkiziganye kye nabagambye ekisobola okuba ddiiru ng'omuzadde awo nfunye kageze bw'ati katukole bwe tuti ajje wano tumukwata tumuggyemu ki sente ne batuuka balaba omusomesa nga munaku nnyo talina wadde nusu bimeka ne bagamba kati katumuwe ki katumuwe kamera nti abadde akola kino bweki ne bweki byonna bisoboka kati twogera ku nsonga zino njagala bibeere bibiri ku musomesa n'omuzadde balina kubanga bakwate omuwala n'aba nga yali wabweru Faluka ngoya kantu katono nnyo twalina muzeeyi oyo mukwano gwaffe muwala wo omusomesa amukwata kabina twalina muzeeyi oyo n'atunyumiza era byavudde ku ebyo naye oli kyeyakola kiri ekintu kimu kasamwa nti omuwala wo musomesa gundi yamukutte kabina yavuga emmotoka n'agenda ku ssomero n'agamba omusomesa kyewakoze kibi ekyokukwata muwala wange kuki kabina naye nkusaba tokiddangamu omusomesa ku lw'okuswala okungi ye kennyini yeegoba ne kuki ku ssomero n'amanya nti kino kizze wano kiraba ayinza okukyongerayo waki ewala naye ng'oli yamugambanga ki naye naye singa kuba alina amawulire awo gasobola okutambula era asobola okuteeka emboozi eyo muki mu mawulire oba mu kamera kati wano wabaddewo kabadi ki zinyawo okubuuza essaawa ya leero omwana oyo mulaba mugatako okumukolako interview kaakati omuzadde okutta ekifaananyi ky'omwana ogumanyi nokipositinzi abantu bakirabe nga gwogamba nti obadde ng'oyogera n'omusomesa ng'akwana omwana wo era nga gw'osindika n'omusomesa message kweyadde ebigambo bya mwana nze ndowooza Sakozi enkola ennuŋŋamu ku ssomero awo muzeeyi adakira kubata omugayiza kukyogera ku ssomero awo nze Sakozi wenkizuula nti Deriki alina ekitali kituufu
ngenda kusoma direct kuba je ntegedde kusoko naye omulala waddembo genda mawulire naye nze ekitwa nti Derrick ayina ekikyamu kusoma je nteekeddwa okugenda okitegedde bulungi naye mbaga abassebo ne bannyabo Derrick ono ayina ensonga bwedde bweti ngenda kuweza muzina twala omwana wange akuba kindi secondary ne banga bajja kusomesa mwana ng'ayina grade ng'ayina obuvire buyemu ekyangu ne baga tikiina mutawaana mumpa omwana wange ne mupakulayo kubanga nze nyina byenjagala omwana wange akola nyina nze omwana era nabagamba kintu eki munsabe ssente naye ebisigadde omwana nga ateekeddwa okujja nga ekirala sakozi ebintu bino omuzadde ono omusomesa ono sole ani naganozadde akyoge ngajja babaze okumulagira wagenda okujja ewaka tebalina vidiyo ezo zonna okitegedde bulungi balina vidiyo egi ng'afukamidde nga bamubuuza amannya g'oggwani era mu kumubuuza amannya anti kati senga nno okulaga ne wayiza okubeera muzannyo guno mukatamize ke nalabye abadde bamubuuza babadde bali eno bbali nga ye aliwo bwogu tebeeraga omuzadde nga bakutte omwana wo sakozi ng'omwana wo okera kumakya n'omuweerayo ssente omuzadde we mugumu nnyo obanga yasobodde okukwata essimu n'alikodinga ebintu ebyo ku mwana gw'oweerayo ssente era mugumu nnyo n'atatulayo katambi wano nga bamwambaza empingo n'atatulayo akatambi nga bali mu kumukuba wabula akatambi kali aka nga bamufukamiza kansa abadde annyonnyola ayogedde okusomesa nti omusomesa ayinza okuba yabadde aweereza omwana waaka kubanga kati waliwo bya digito mwe mutera okusoma mmwe badda yasimu mbulire mu bafaluko ensoma ya website eba ya personal phone mbuuza ensoma ya website nga bagaba waaka eba ya personal phone wabeerawo omutimbagano awasangibwa ebintu ebyo kati we yamulemeredde waaka n'asimbula ajja mmunyonyolera ewaka we yamulemeredde waaka alemwa okusoma ku website gwoba owulaba nga abantu basomera ku online babaleetera ewaka kuba tusomera wano nga university ziri buyindi olwo balekikyala bajja okiwulira olidde package alina abaana bameka buli amulemwa ng'agende wuwe kakati okwo kwe kupalapalanya sakozi oli mwami yiga byatera byayogerako kubanga nze sowa mu East Council yiga byayogerako omwana bwe baba banamusindikira waaka bamusindika ku simu yaki ya muzadde era ng'omuzadde ali informu ku ekyo okitegedde bwe kibeera kakati saagala agambe nti omuzadde abata era omuzadde alaba nti ono bamusindikidde ki waaka ekirala ono bamuwonereza nnyo nti bano bakoze eddiiro bakubira bulijjo essimu ne bagamba sakozi jangu oba omanyi gy'olaga si bwe kiri tikyeŋŋenda mumpitira ki tikino na kino bagamba bali nti babadde bateeka ono mu ddiiro naye ate ono ye yagenze ye yadde agenda mu ddiiro ki komanyi waliwo ebintu ebimu ye yayogeddeko babadde bamuyitire waliwo bamukutte kubanza akatambira kabe nga bamukwata yagambye mmwe mumpise yakyogere nti mmwe mumpise omusibe omanyi kati kambabulire ninawo kambabulire waliwo omusajja gwe basiba wano n'amala ewiki ze 3 ng'ali kajjansi neze ewisi gye yamala ng'ali kajjansi ezo ebbanga limumala okufuna ebyokwogera kati bw'otuukawo kyusa omulamwa oyogere bw'oti ne bw'okyusa mu kkooti yogera bw'oti tisenga yabadde aneegwanyiza gwe kyoba oyogera abantu bwe babayingiza mu kkomera atuukayo nga kyeyayogedde kirala afuna abamuwa amagezi oba kitegedde kanze sinza kuddaawo Duncan mawabuuza omuntu aba bamusanze ne kondomu ng'ayingidde mu nnyumba n'ebiki kati diiru ye yabadde kuki ate nze ngenda kwebaza nnyo omusajja olw'okuba ne kondomu anti teri musajja muntu mulamu ate ng'ono ekyakondomu kyo tekyabadde kibi anti waliwo abatambula kondomu si bwe kiri oyo najja buzi oliayo abantu basi yamusiiza obulwadde yamufunyisiza olubuto naye ono yazze singa omwana yabadde nga ddiru yeyiseemu mwetegefu n'okwambala akapiira
Ochegera. Ndakwa hese. Kono mmanzi musoseza. Akwa sose. Akwa ne. Box mwenda. Bugundi buno zeri mwenda. Buli mwenda. Socket mwenda. So amanyinze Faruku neko ekintu kimu bina bintu bya mirundi eji. Bina ebintu ngono buyagami nti waliwo esobola okubanga katego kasoboka okitegeera kuba naawe Faruku mujega kiko bagamba omuwala namuyita mbogenda kuyingira muno mu kikomera nze njaga ddala ekintu kitunulire mujega kiko bakusobola okugamba kale musomesa omujega naye omwana akuyise waka mumayita zimbanga ku nju yabaddeko n'ebitabo byonna byakutte talina kyalina omwana tazimbanga ku nju owulira omwana mukubanga tazimbanga ku nju akuyise waka gwe noyingira mu nju leka nawe bwoba bujega N'omusomesa ngoba kukwate bano ebambise tuzingiremu n'amasomero eno time gye tugendamu abazadde bazzaayo baana ku masomero okitegeera eno time gye tugendamu abazadde bazzaayo baana ku masomero kaakati tubuuza omuzadde atwale mwana mu ssomero kikaaki eddungi bizimbe eri lye balanga obulungi ku mativi eribba ebibuuzo erisomesa obulungi erikola litya okita mu perspective ya kire ekyomusomesa wooba onoogamba mbu nekyebizimbe ebirungi amasomero g'omugezi gera yasomezaako ebizimbe wano tewali yali abisinga bulungi ni naye byeyakolanga mwabirabanga okitegeera tuba tutandise okufuna bassenfuma mu masomero bwe tuba nga tufuna bassenfuma mu masomero babaddengayo from day one bannange tetugenda kugamba mbu n'olwokuba mbu Ssenfuma yabikoze eri essomero tuliboole oyinza okusaba nga lirina grades nnungi ennaku zino abantu batwala abaana mu masomero kati nze nze n'abazadde abamu benjogeddeko nabo oba betuli mu WhatsApp group emu batwala omwana ekisooka hygiene y'essomero omwana tasobola kubanga ewaka waava bangalu n'omutwala mu kaguuni ng'akimanya ate eri agenda kujjayo endwadde ekyo ekintu bakikola wuliriza gwe ekyo ogenda kyebuuzanga gwe bati nze nkubuulira standard olya atwala omwana okuva ku standard eyiye gy'abeeramu ewaka 2 connections amanyi nti omwana wange wasomera wano oba nsasudde bukadde butaano nga bamuti babatwala kuyiga ngenda kuwa ekyokulabirako nabadde nkola interview ya Baby Gloria yaŋŋambye ekigambo kimu nze naddayo okusoma kufuna mpapula wabula buli kyenjagala okufuna kukazibese nabifuna nkirina nti nafuna connections buli kimu nkirina ekyanzizayo okusoma obwa journalism mwe muleme kunjerega nti siina mpapula nati nengamba nti kati ennaku zino abaana babatwala for connections nasoma ne mugundi wa gundi bwenva mu ssomero nengira bwe nti nina wenjo okukola amwana ajja kunkonectinga nenkuwa examples esingidde ddala nagikoze nogikola interview nze kennyini owulira sijagenda nnyo ku bazadde beogera mu group yange oyagala ate kutandika kotinga abazadde bakwano bange time gye tulimu yakuzza abaana ku ssomero osanga omuzadde ng'anoonya essomero olw'okuba baliranga nnyo n'osanga omuzadde olw'okuba yaliwulira nti livudde wala nga likola n'osanga omuzadde n'atwala essomero olw'okuba ddene n'osanga omuzadde n'alitwala olw'ebizimbe ebitukula ebipya ne wabaawo n'oli n'agamba nze byonna lyensanga Faruku oba kasimbi njogera ku lw'abazadde mu Uganda yonna sirabidde Kampala oba serabiddeeko ate sirabidde ku bannenanye naye njogedde ku lwa Uganda yonna Faruku abazadde basitwagolinga n'okuweerera abaana mu masomero ag'enjawulo awa emitwalo 15 aba asitwagolingira nga taziina naawe obukadde obusatu era naye nga zimumenya ate oyinza n'okwesanga ng'awa obusatu kimwanguyira n'okusinga ate awe 15 nga zimubula okitegedde kyogamba omuntu eyeesobola yayituta omwana we awantu awalungi kuba buli muzadde aba ayagala ssomero ddungi singa oba weesobola waliyagadde essomero waliyagadde amasomero agayina amanya nga Gakisubi Gannamagunga okitegeera kubanga n'abagavaamu era tubalaba okitegeera n'abagavaamu tubakola ki ogenda okubuuza Katikkiro asomera wanti nze ndi wa Kisubi
Okitegera kyenkugamba okitegera ogenda okukola kadaga wasomera wa namasagali ontegera kyenkugamba kakati abewe bituwe ebiri nti abantu abasomeranga amasomero bwe gati olumu bafunanga n'emirimu lwa connection kuba basomanga nabo naye Faruku nze nayagadde okuwa buli muzadde amagezi buli muzadde awerera omwana mu ssomero ly'abasobodde ekyo nkiddamu buli muzadde awerera omwana mu ssomero ly'abakole ki wepime mu nsawo yo omwana wabasobola okusomera mu ssomero y'emitwalo 15 nga lojja okusobola mutwale muri 15 bw'aba asobola ali anti era okuwerera ziba ssente okwerera ziba ssente Faruku tekina mugaso ate kina mugaso ate uliriza kankunyonyole kamanyonyole mpola Faruku okuwerera kuba kwerekereza eri abazinanga nyingi nga bali ne makoti nga tebawerera abaana oyina omwana twogedde ku muntu alemwa agambye bakola ki balemwa njogedde ku muzadde ng'olunaku ayinza okufuna omutwalo gwa ssente uliriza njogedde ku muzadde ayina abaana babiri naye ng'olunaku akola mutwalo oba gumu kitundu ng'alyako n'akola ki afiisako nezikola ki nezisoma osubira omuzadde oyo ateeka omwana mu masomero ka ssente meka oyinza omuyingira UPE ayingiriza mu ssomero ya mitwalo nga 2 waba agenda oteeka omuki omwana kuba gwaba akola ki ate toyinza musanga n'omugala taweerera olwokuba teyateeka kisubi okiwulira ye yali asobolawo kuba buli muntu yali ataaze kisubi naye abalina ekisubi bali bameka atwale mu ssomero lyawulira ng'alina obusobozi bwalyo ajja weerera omwana we financially kuba okuweerera ziba school fees tumutwaleyo lwa kasente finance lwa bizimbe lwa background ya ssomero liruddewo lwa bunene lwa ssomero essomero lirya bulungi abaana balina freedom tumutwaleyo lwaki tuyambe ku bazadde kakati amazima matufu kinti omwana yandigenze ku ssomero okusobola okuyiga ekyo kyalina okukola ki okuyiga oba ssomero lifaanana litya oba litya naye ekisinga okukyusa embeera okuba nti omwana abantu bamutwala mu ssomero omwana bw'agenda ku ssomero aba n'ebintu bingi tojja kubeera na mwana nga ali ku ssomero nga bw'aba basoma enkuba nejja nga beeraliikira ne badduka muzadde omwana tajja kusoma bajja enkuba emutatankanyiza tojja kutwala mwana mu ssomero nawe olaba nti enkuba olutonya mu kisaawe mujjula amazzi mu lujja okitegedde omwana tojja kola ki kati omuzadde olwokuba ayagala okuweerera omwana we n'agamba kantwale mu ssomero lino erina facilities eki ennungi omwana bajja kumuwa obuugi abunywe kubanga wanaaba kkuse bajja musomesa byamusomesa ng'akola ki ng'abitegeera ebyo byonna abazadde abamu babikola ki babigoberera ti omwana gwe ŋŋenda okutwala mu ssomero lino nti oyogera ku kintu ky'okulanga ennyo kati nze kankuwe ekyokulabirako ebizimbe bino byoyogeddeko nno munna ebisinga era enkulaakulana y'essomero n'enkola ennungi yereetera ebizimbe ebyo okukola ki okulaakulana nze waliwo essomero bayita good times naye nze omwana wange gyatandikira okusoma from day one naye nga ku kyalo baga nti akasomero ako kaseera nnyo naye nga ate kali mu mbaawo kati kaduuka ekiseera ne kakola ne kazimba ebizimbe byaki ebyamaanyi era lyerimu kusomero erikola ki erisinga kati enkulaakulana y'essomero n'abazadde abaana engeri gye babeera nabo yeewa essomero lyolaba okulaba nti bw'ogenda olaba ga St. Lawrence era tegatandika nga galina ebizimbe naye abaana gye mukoma abazadde okuwa amasomero abaana n'essomero gye likoma okulaakulana otegeera kiri kyoyogera gwe kyaki ekyebizimbe n'essomero gye likola n'olaba essomero nga St. Lawrence we lyatandikira mu 203 naye ngeri ne likulaakulana ne ligula ekyalo kiramba ne batuuka ne ku bukadde obumeka omuzadde atunuulire ng'atwala omwana mu ssomero atunuulire ekisooka omuzadde atunuulira ekisooka nti omwana waagenda okusomera anaaba mu mbeera eyo emusobozesa okuyiga ebyo bamusomesa okitegedde ekyokubiri omusomesa agenda okusomesa omwana oyo agenda kubanga afaayo kuba omusomesa bw'aba afuna omusaala mulungi nga n'amasomero g'ogamba amanene ng'afuna omusomesa ajja kuteeka obudde ku mwana
oba okitegedde oba okitegedde gati ebintu byakyuka ti uliriza gati ebintu byakyuka ti omuzadde amasomero gati gaga private government okusaba yejjako ebintu amasomero aga private gasasula okusinga amasomero agaki aga government kati ogenze n'ogamba ekintu ky'obulango lwaki kati walaba essomero ly'omuziramu bazira baalitandika liri awo baliyita bombo kalule baalitandika nga Ssaabasajja awaddeyo ettaka omusajja n'atandika essomero eryo nga liri ku musingi omubi ennyo ogw'ebya bizimbe naye olwokuba nti essomero lyali lisomesa bulungi abazadde byalyettanira n'atuuka n'okubanga kati abaana bagendayo n'atuuka n'okubanga alanga kuki n'atuuka n'okubanga alanga ku leediyo kakati abazadde abasinga batwala abaana mu ssomero ekyo kyawulira nti omwana wange wajja okufunira emirembe wajja okulabirirwa obulungi wajja okusomera atambule muki mu mbeera nga nnungi ne connection bakati embeera yakola ki essomero waliwo ageeranga ennyo essomero ebizimbe bino bireflectinga academics y'essomero kuba abazadde abasinga ekkoonero libalemye okugira n'alaba ebizimbe nga byaka n'atwalayo omwana n'alaba nga essomero liranga nnyo n'atwalayo omwana ebintu bino ebiseera bisinga wali ogendeko nti ebintu tibalanga ennyo ebiseera kibadde kikola banga abasawo baganda omusanga yeeranga oluusi aba takola nze mbadde manyi nti omuntu yenna olina kumanya mwana wo mututtewa kitegeera kani amuganda we bwaga nti munaye okuweerera kwerekereza ekyo kimanyi nti obeerawo ne Davicom n'agamba nti obeerawo ne Davicom n'agamba sigenda kulya bamanajibu abaana bazzeeyo ku ssomero nadda kakomando kitegeera kuba kwerekereza kitegeera kyekisooka Faluku ekyokubiri muli muntu atwala omwana wa ensawo y'omusobozesa okukola ki kubanga sijja twala mwana ku Galaxy sijja kukola ki naye nze mutabani wange yalina gyali asomera ompulira naye ngenda okulaba mu mbeera z'omutabani wange na biki bye neetaaga mu mwana nga tebikola ki nga tebiriiwo okitegeera okusookera ddala ngendabirira siiki naye nga ssente zo bagamba zino za weekend tebalya kawunga okitegeera wano bakyusaamu naye ogenda manyizanga omwana agamba nedda si bwe kikola ki si bwe kitambula tuyinza nomalako wiiki 3 nga tulya kawunga buki buli lunaku n'okusoma nolaba nga oluusi kyoyetaaga si kyekikola ki naye nga ebizimbe bikola biti bitukula era essomero ogenda okulaba abaana batandise okukola ki naye omuntu buli bw'otuula wansi nga Udasi bwe yagambye n'obaako n'abantu nga tuvudde mu mboozi yaffe eno oluusi ey'okukabalaza n'onyumyako ne Mabwa essomero ly'asomeseza omwana we n'onyumyako ne Davicom okitegeera n'onyumyako ne Dayasi otuula wansi n'omanya nti naye kati omwana wange waki akasiwa ki si watuufu olw'ebintu by'owulire wa Dayasi newaani bwe omuntu yenna gye buva ne gye bulaga weetaaga okuba nga omwana wo buli mwaka alina kye yeeyongerako okitegeera ne bw'otuula mu bitabo bye ng'olaba alina kyakola ki kyayongerako kitegeeza nti omwana weetaaga omwana ng'agenda kufuna endabirira ennungi walaga otuukeko ne waasula wali watya okitegeera bw'omaliriza otunulемukko ku baludde nga basomera awo wakiri funayo omuzadde omu nga mukwano gwo funayo ku muzadde omu nga mukwano gwo ku baluddewo wogenda otwala ki kuba nze ate bwe natwala omwana mukwano gwange nasoma namusanga wano nangamba akati ate eyo gyasomera nange nali nsomeze naye navaayo naye bwe tudda wano eno n'essomero ngenda otuukayo nga lyanjawuloko kulirwa nga lyanjawulo kuliri kuba n'omwana bwetunya ttaamu gyasomeddeyo esinga eriwa wadde ebisale bingi ku byabali naye baliwo basinga ebizimbe ebikola ki ebinyirira so tetudduka nnyo okulaba bizimbe binyirira wabula sooka omanye n'obulango sooka omanye kiki kyotwalako omwana wo na biki byagenda okufunayo abasomesa bafaayo okitegeera bafa ku mwana nga si bye bya yes okitegeera kati so omuzadde ennyini waayo obudde okumanya ssomero ki mwotwala omwana osooka oliko research awebale nnyo mwami Faluku
ne waliwo ensonga olumu zogenda weta ku pano okimanyi wali olina kuyimba kadongoka oba oli awo ogenda waliwo ensonga zogeta ku pano olumu nezisooke wamwami Mawooyo nendaba nga azidibaze budibazi nga bwe ndi senior council kambazeeyo ku nnono y'okusoma mwenna abali ebweru w'okumanyako okusoma nazzi kuno gye tuvudde kyemmanyi mwami Mawansinga obukulu era naye akimanyi wadde nti agenda ku ssomero twasomesanga abaana baffe baatusomesanga baagobereranga bino ebintu wammanga baagobereranga essomero liyina eddiini essomero liyina standard essomero liyina ebyemizannyo ebintu bimeka olwaleero musomesa bizimbe twalinga n'amasomero nga bakugamba nti Bishop Ddungu nga teri muntu atamanyi Bishop Ddungu weeri nti essomero lyaki y'Abakatuliki kitegeeza omanya essomero ly'Abakatuliki lya Kigo nti eyo mpisa ne bagamba nti Namaseenene lya Busiraamu wuliriza era ogenda kulaga nga abantu abali successful abasinga bayise amasomero agaliwa otegera bulungi ne bagamba nti second omwana agenda wa agenda Blessed Sacrament Kimanya si kuba nti amasomero galiyo bafollowinganga ebintu bimeka bisatu eddiini bw'obanga oli musiraamu notasomesa mwana wo mu masomero ga busiraamu tuve nekamba tudde mu Masaka wabanga nsoma agategereddwa nti oba yaga secondary nga yabukatuliki nga erina empisa esomesa bulungi ki nti waliyo Blessed Sacrament waliyo Kitovu St. Henry's Kitovu bwetugenda mu byobusiraamu tulina Agakani Masaka SS tulina amasomero bwetyo twakolanga ki olwaleero abasomesa abaana nga bamawabo bagamba nti twali simanya akasomero kali kambawo kade bazimba ebizimbe ne binyirira nenteekayo omwana wange omutaddeyo ku nnono ki nze nasoma ne baganda bange abasukka mu 10 abasinga be baseeka abakulu mu Uganda wano twasoma amasomero ga ddiini era nze gwe bapalapalanya abantu balako eri mu kigo nasigala ndi eno era siteredde nnyo buki owulya bulungi naye baganda bange abasoma amasomero g'obusiraamu baweereddwa ensi za Egypt era be baseeka abakulu muki n'abalala benasoma nabo mu masomero gano ag'Obukatuliki eri era obasanga nga balina we bakoze eki we bayimiridde kati nze nandigambye omuzadde nga tonnaba kulowooza kuwawoteka mwana sooka ofollowing essomero mwenteeka omwana liyina eddiini lisomesa litya ku standard liyina ebyemizannyo biri ebintu bisatu ebikuza omwana ekyo mwami Mawa neewunyizza nnyo nti ku myaka gy'alina takimanyi kyenneewunya kati era nzisobola kuteeka mwana wange wakiri mutwala e Masaka mu Kiddawalimbe primary school nga mmanyi egenda kusomesa omwana ebyeddiini ebyeddiini mwe muli empisa mu ddiini mwe muyita ki empisa amagezi amasome n'emizannyo omwana atasobola kuzannya atasobola kuba n'amagezi naye otubadde ku pano wano mpulidde ekizibu kingi naye ngambe engeri yendi senior consultant kansembeyo mbaluŋŋamye ensonga nzuulira naye sakozi omuntu asobola okubuuza nti abantu abedda n'abaleero baliwo abasinga okutegeera nti gwogamba oti abedda naye sakozi ojjukiranga nti ku ssomero essomero yabanga ku kyalo wabangawo nekyaki okumpi oba n'omuzikiti nga bibiryawo naye wano sakozi osobola okumenya amasomo agalanga ku leediyo oba ku TV zonna nga essomero weriri ate kyaki eri mayiro 10 ng'omuzikiti guli mayiro 4 naye ekyategesangawo essomero eyo oba omuzikiti okubeera okumpi kyekino zayiga kyadagezaako okunnyonnyola nti omwana yafunanga tayimu n'agendako mu kyaki n'asaba n'afuna tayimu n'agendako ku muzikiti naye kati essaawa ya leero woowulira primary school agali wamu primary school Najjeera kebalanza abo ate nga Najjeera waliyo amasannyalaze siyinza kumujja eyo kati okutuuka Najjeera ng'essomero lirina balubu zaako olwaka balina ne kakalantini ku ssomero awo soda waliwo ng'ate omwana wange wavaano ebye kantini kale ng'ovaawo anzi siri muzungu ng'ogawe nzijano omwana wange sina ala gyenyinza kumutwa mbamuloga naye ogenda okutunula noga omwana wange wamala okusoma mu wano
ayina mwafuna obudde n'awubulira ayogerako ne bannaddiini ne bamubuulira emmere y'omwoyo nga tekiriiwo. Kati sakozi amasomero essaawa ya leero tunoonya connection, amasomero tunoonya nkwatagana omwana nga era ogenda okuli abazadde asinga agamba omwana wange asoma ne mwana wa minisita wa gundi tobawulira nga bagamba omwana wange gyasomera n'omwana bebekulu gyasomera n'essomero aba talimanyi ola yagenda abuuza omwana bebekulu asomerawa omwana wa kamiliyoni gye bagenda. Era kyova olaba wano abantu bangi bagambanga ali ensikini kyakoze kikyamu ogaana okutwala omwana Kampala Parents kubanga Kampala Parents lyamaanyi lirina standard kyova omubuuza kikirina anti fresh kid gyasomera anti Felista naye gyasomera n'omugamba kyagala ombuulire essomero eryo omusingi gwalyo guli gutya anti olaba abaana abatategeera omwana amusubya era bangi bayogera omwana amusubya kyokka nga ate ye omwana waali essawo nga we yali ye alien yakiraba nti wano waliwo ku ddiini. So abazadde nnono bazikola ki? Bazivaako dda. Ez'okutwalamu abaana. Tunoonya amasomero gasomeramu baana b'abaminisita. Faruku, ennaku zino mugeze ne muleeta ekintu ekyedda ekyennono kituufu naye ennaku zino waliwo tulina kye tuyita co-curricular activities. Abaana ennaku zino abazadde bava nnyo ku talents nti omwana ebitabo byokka ennaku zino tebikyamala nga bamanyi nti no bwe bamuzuula muta era mwenna bawera n'abaana njagalamu nga temwetiridde bwe bakusindikira sacula bakuteerako tuyinako curricular activities tuyina kino ne kino omwana wo bw'amala okusoma olw'eggulo akola kino either agenda for computer classes lwe abaana computer bazisomanga mu holiday nga omuzadde ono afunyemu akasente n'amugamba agendako osome computer. Saawa zino omwana alina okumala P7 nga computer agitegeera. Okitegeera swimming it's a must ennaku zino nti nayo eweerera anti abakata basinga ebyo batwalamu. Ngenda kuwa ekyokulabirako mutabani wa kamiliyoni oyo Abba yali yamwagaliza kuyimba naye nga talenti eri mu kuwuga era yajja n'asaba naliko kenyini nga asaba kabushenga omwana bamuteekemuko ssente kuba okuwuga akwagala era Kampala Parents yafuba nnyo etwale Abba abeere ng'asomera olwakuwuga kuba by then nga watabeera namba emu abeera namba 2 era n'agenda ebweru era n'asigala ng'awangula naye nga kuwuga kwe kukola ki nti co-curricular activities ennaku zino zikwata akati essomero eritalina grounds we bagira facilities ebedde kyofuna essomero lyabeeranga n'ekisawe nga kigazi era ng'ekisomero eritamanyi mupiira enedda era nebidde byabeerangako nga bagamba essomero ero sebo likuba omupiira era lyabeerangako ne standards z'omupiira ne bagamba ero esinga osamba omupiira mweno gundi nogaa nti gundi yekakungulu mu mupiira togisobola balina eddiini balina n'omupiira mu kubaka tobasobola ebitone ennaku zino ebitone tebalanganga beeranga byokka kati nno ennaku zino ngenda kugamba nti nassale etayina mwana bw'amala kusoma bwawummulira okwebakamu omuzadde ayinza obutatwalayo mwana ekyo ngenda kigamba nti omwana bw'amala ku ssaawa 6 wezimala 6 n'alya kaliku kagundi balina ebisulo bwe bawummulira nti omwana wange amana wamala okusoma awummulyako wali ekyo nakisoma ennaku zino kikulu okuwummuza obwongo nga tannadda waka nkubuulira mazima ennaku zino weebiri. Tolaba enjawulo ya Kadago w'Ennamasagali n'abantu abalala. Waliwo ebintu ensi ekyuka ekyo mukimanyi bulungi naye nze saagala muntu agamba nti amasomero g'abannaddiini tegakyaliyo oyo aba alimbye amasomero ag'abaddiini era oyo aba alimbye amasomero ag'eddiini we gye gali kati kankuwa ekyokulabirako wano waliwo essomero bayita St Peters Nsambya bagamba essomero lye limu ku lisonga okukola ki okusomesa essomero lye bayita Kawempe Muslim dinako anti ate ogambye tewali ate ogamba waliwo ennono anti waliwo ayogedde n'agamba nti amasomero gedda balabanga amasomero omuzikiti weguli nakati amasomero wegali wuliriza amasomero wegali era tegavangawo era teri ssomero lyalivuddewo sendi enu ekitovu baali basambi bamupiira bayitirivu era gye bali
oba kitegedde era ne connection zaaliyo kubanga waliwo mukwano gwaffe promoter naye akolagana nnyo ne CDF ne basisingana wa senyenuleze ekito gundi eki kati okuva nedda ebintu byonna weebiri ng'era abantu banoonya amasomero amalungi okuva nedda byaliwo ffe ekammengo waliwo essomero nga asomedde mu Kanyike primary school ng'abo nabaana tubagamba nabaana b'abaloodi oba kitegedde kakati amasomero teri muzadde akeera ku makya n'awira bulango n'atwala abaana batono akola ono gundi kyagambye naga nti essomero bwe riti ddungi era abazadde baba banyumya owange yali asomera awo naye nalaba omujjuzo ogususse ne mukola ki ne mujjayo teri muzadde agambwa nti olunaawira akalango ng'agenda sooka n'afuna katisikal research akatono tutandika y'amasomero kanso oyo agenze n'agamba azzeeyo ku by'embabega naye kye mwerabidde mwenna mu nnono y'amasomero nti okusoma wano nga kwatandika kuba missionaries missionaries be baleeta eddiini n'amasomero baali balina gazimba ku bintu bya ddiini okwo kubanga ensi yali tennagunjawo bagunja bizinensi nti nze kankole essomero eryange nga mulindwa kyogamba oyinza ogamba nti St. Mary's olw'okuba si ya ddiini mbi erina standard mbi kakati olina okunoonyereza n'ogamba lwaki gabeeranga ku ddiini ng'era abantu gye basomera ku mirembe gy'abakadaaga ku lw'okuba bali okusoma kwonna nga kutandika mu ggwanga kwatandika na ba missionaries nga kuyina kubeera ku basiraamu ku bakristaayo oba ku bakatuliki ontegedde kye nkugamba gye kiva kakati ku mulembe guno tufunyewo abantu abafunye ssente nga balabye n'okusoma nti kusaana okugaziyizibwa nga mulindwa agwanga weeri tusinagambako nti eveewo naye bw'ogamba nti omuntu alina someranga kisubi okiwulira eddiini yennyini olina giteeka omwana wo gwe omuzadde ewaka lwaki David yasaba ddi ku Sande oba gamba omwana we nti genda Derrick osabeko ku Sande owulira kyemugamba asigamye nti notakikola ngeza bugeza okiwulira kakati kubanga ye gwengerezako mumugereza ku muntu ali wano kakati omuntu eddiini yennyini olina ogiteeka mwana wo ewaka era ng'ogamba nti abaana muyina ogenda okusaala oba okusaba essande omwana oyo eddiini yakula nayo newaba asomedde kitende awatali kigo owulira kyembagamba kakati muleme kugamba nti essomero nga kitende olw'okuba nti teriri ku kigo oba teriri ku muzikiti tewabeere mwana agize bulungi abantu bagira okusinzira ku standard mwebale nnyo essomero okuba nti no teriri kumpi na kigo njagala tugende mu kibuga amasomero lindako amasomero kyotegeeza nze ono sinabuuza gwe kubanze nze kitegedde ero tewasoma uliriza njagala tuleme kuwabya nti amasomero agatali ku kigo tegalina ddiini ngenda kugamba ojja genda mu kibuga na amasomero agatali ni kumpi na bigo simanyi na biki amasomero 9 gayina sheeki waago gayina chaplain waago gonna agasinga kantereze mbasajja bakulu bano we mbadde njogera ku by'okusoma mbagambye ennono y'okusoma yali etambulira ku bintu bisatu tubeere bantu bakulu ate abajjukira ate abakola ki abategeera banjogedde banze nnyo ennono y'okusoma yatambuliranga ku ddiini owulya bulungi omutindo mu byenjigiriza nkiza mu Luganda olina kanayogedde Luzungu n'ebyemizannyo omwana nga talina ddiini ne bamusomesa tasobola bikwata omwana nga tasobola kuzannya obwongo bwe ne bukyukako ne busanyuka tasobola kukwata byasoma era kyova olaba baatunoonyezanga amasomero ago agalina ebintu bimeka olwaleero mawe omwana wo namusomesa mukabawo nti bakazimbye bulungi era agenda kusoma vabo otegeera njagala tukkiriziganye nti gwe yenna bino tebyandibadde ojagala mumbuulire ani awulyako kusentyenuliza ekitovu nga bagamba nti wavuddeyo omusomesa nga simanya ayagala omuyizi ani yakiwulirako mu masomero bwe gatyo ani yakiwulirako nti mu ssomero ly'obusiraamu eryegundi wavuddeyo seeka ng'akola bw'ati ani yakiwulirako kitegeeza empisa yalinga mu basomesa nga bayita mu ddiini bakisomesa abaana bakulira mu ki
era nze nsaba buli muntu yenna alina obusobozi eddiini bagamba charity begins at home bwemala ovaawo obanga omwana wakasoma omuzaala obudde bwo obusinga oyinza obutaba naye naye omukwasa abasomesa ne bakuyambako mu nkola y'obuzadde n'amagezi akola ki temwerabira n'abasumbuye eggwanga lino abasinga bavudde mu masomero ago ge mugamba nti gaki Sakozi nkutumanye ebintu tugenda kibajjukiza nkutumanye ebintu n'ogaana okubikola omanyi ku panel kuliko abantu abasinga okutegeera era nga tubawa nnyo ekitiibwa bategeera waggulu nnyo naye mbadde nkusaba nze nasomerako mu ddwaniro ne mu Ssaabasajja Kabaka Enkoni nga tulina ekisaawe kyayiika Nkoni primary school Sakozi sigenda kumenya somero nalimu saagaira banfune bubi njagala okwate obeere ku TV dadaji wali okolako ekyasobola okulanga amasomero ofuneka amasomero aga gome nnyini ogende osanga abaana ebazanyira nga baweza yiika ojjanga onokyogera manya abaana bazanya kira akasawe kapera kattaala mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tubadde tubatumiddeko mwenna amasomero gonna agakyali ku mulamwa tubatumiddeko mwenna naye nga ne Ministry of Education musobola okubeera nga mu budaabudagano agakola ki agayuga mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time